Weke nyini watugambye nti wajja mu Kampala ne Matilda ne muyiya akayimba wali ogatta bulamu Teto mzinda buli wose ogubawulira artist yenna oba omuntu yenna omuata owa art yenna kintu kyababa agatte ekintu kyonna ngali mukola first of all abagatta bulamu question inabikwadde ojimpadde bulungi okoze bwoti watugambye nti gwe ne Matilda Matilda yatuuka n'okuva mu struggle eno nga temunnaba nagenda mu campaign n'akugamba yekadde ku mabbali gwe n'omugamba ko genda ogatta obulamu njagala otukonfamingira eri Munnayuganda nti ekyakuleeta kugatta bulamu nkuggyeko omukono. Kankubuuze kisooka tewali muntu akuba lwimba nga tatusuubira kubeera hit kwe kugatta obulamu. Oli mumativu nti byonna ebyakuleeta mu lutabaalo luno obifunye. Asobola kutegeeza Kyagulanyi nyinza obanga ndi mu struggle yange nange nze yagala okujjako Museveni. Nkute bubi question yange badde nti wajja gatta bulamu oli mumativu nti ebyakuleeta ebyokugatta obulamu obifunye. Olina bukakafu kintu struggle njivuddemu direct. No struggle tekitegeeza NUP. Nedda question yange ginyanukule kintu kitono nnyo oli mumativu. Ebimu mbifunye as long as I earn athenge ebintu yange bitambula ne business yange etambula. So gwe tofaayo ku business kije bakuleetedde kasebanga ekuwa sente nga nange mpisaawo nganza omuntu personal. Waddidde akafaananyi akaliko engeri y'ensasula era n'ovaayo n'oclaiminga nti oyo yenna afunira sente mu linnya lyo azikuwe ate ogambye mu kibiina temusasulwa. Kenzo saagala tulowoozese nti ebya Nyamutooro biri involved mwene ensonga. Saagala tulowoozese nti yayinza okubeerayo ng'amafuta anywa naga kaadi kubanga mukyala we minisita tamanyi bbeeyi y'amafuta ayinza okuba takyagijjukira nete yeerabira nti wali abajja mu bivulu bye nga bamala kunywa amafuta okitegedde nga bavudde wala. Azawu yayogedde point yabadde enkulu nagiwuliriza yagambye bw'ati kanzityo point ya Azawu yagambye nti ekisinga okumuluma abayimbi baganya okujja yadde eddoboozi erimu naye nga batuuka okukola ebivulu obalaba bagabattukanira mu downtown. Kati olwaleero bw'owulira nga yayimba biwoobe olwaleero akulaga nti obulamu butambulanga bwe yabubala toyina kwewuunya olw'eyo mission gye yaweebwa. Era muganda nga yatuddiddeyo mu byafaayo nti omukulu bwe yali ava Ivory Coast n'ebirala byonna yabyogedde kyenva mpitidde nange kungulu nkuwe ki ekiriwo. Kati mission eno bino byonna bye bali mu kwogera balina okulaga bakama baabwe nti bakola. Omulimu ogwabaweebwa gwa kukuba Kyagulanyi mpaka ku ttaka. Ne baba tebalina bwino nga bwagambye nti amuyina ajja kulaga gwe Munnayuganda nti ayina bwino gwamanyi era akukumirawo mu bunkenko gambe naye tetubanga tulina omwami ono nenga omwami ono naye byaliko bya bulimba. Tetuganye wayimba obuyimba obukadde but are you living according to the information you delivered mu buyimba nti wayimba era n'otulaga nti nembeera eri mu ggwanga tekuwoomera. Kati olwaleero kyoyagala otugamba nti Bannayuganda embeera gye bali mu mpoomu ere batambulira bulungi. Kale tubanirizaako nnyo yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okubeera nga mutuwuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo buli omu mu nsi gy'oli mu disitulikiti gy'oli ku kyalo oba mu katawuni oba akabuga konna koolimu kokalabizaamu emirimu gyo ekyo kyokola kyamaanyi era tukugamba nti kyongeremu bwongezi buyiiya kisobole okubeera nga kivaamu ebibala mu maaso awo. Nze Vicky of course ndi ku Mukutu Vicky exclusive program empiso ebeera egguse okubanga ekusensulira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu byobukulembeze n'ebyobufuzi naddala wano mu ggwanga Uganda. Basically byabufuzi na bukulembeze azosobola okuyita political matters oba political issues. Sibeerawo nzeka ku lw'enteekateeka eno enyuvu era empoomu ddala tuba ne bannaffe nga bulijjo okuva ku DPTV and of course okuva ku UG News mpozi nero twegattiddwako omuntu omulala naye katusoke tubabuuzeko mu ngeri eri special tusobole okubanga atufumbokola emboozi mbuuliza ku batulaba. Nyongera ogatta eddoboozi lyange kulya Vicky nti tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera era ng'olaba programu eno. Tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala olw'obudde bwo bw'oteekamu
tusiima tetubatwala just for granted wabula kyemukola kyamaanyi kya muwendo. Yenza Sajime okuva ku Mukutu DPTV Uganda nebaza Vikyo tuwanga omwaganya buli week ne tubaako ensonga zetutanya eri eggwanga nga tuyita ku Mukutu Viki exclusive. Kama Katonda abampeera omukisa mu programu eno. Wow. Olwaleero twegatiddwako omuntu omulala ku nsonga emoba ensonga endala ezibadde zimwetooloolerako. Tetulina ngeri gye tugenda kubuusa kamera mulundi gumwe muyiteko naye katutambulirewo. Sky mbuliza ku bantu. Erinnya Kyalimpa. Abamu bamanyi nga Sky Soldier Uganda, the Conqueror, the Tiger, the youngest freedom fighter. Byonna byebyo n'ebisinga gwe by'omanyize byesimanyi byompa ebingi byonna. Tuli wano obuterevu ku Viki exclusive. Mwebale kutulaba namwe abagenda tulaba enkya. Okay. Saidi eri omuteeketeeke Omugalatia. Kimiddwa nnyo ebigambo bya youngest freedom fighter. Naye freedom fighter dala freedom akyagirwanirira. Ekyo njagadde leeta kireete njagala okubatumirako yonna gye mutulabira mwebale nnyo mwebalire ddala. Temujjanga okwo era byonna bye mutukolera naddala ebyo tugoberera commenting okusharinga mwebale nnyo ate naawe Viki okutuwa omwaganya nga guno okubaako bye tumulungula kubiri mu ggwanga lyattu Uganda. Kale olwaleero ensonga tezigenda kubeera nnyingi nezigenda kubeera nnambulukufu. Bye tugenda okuba nga tuyisaayisaamu amaaso. Of course Eddie Kenzo yazze mbupya Bobi Wine okubanga ayina engeri gy'amwanukula. No, tekwabadde na kwanukula because Kenzo teyasoose kuwulirako ku ddoboozi lya Bobi Wine nti alina abantu bayita okwegatta mu ye kye yavumiridde. Tulina omukulu Big Size Bebe Cool naye webukeredde ku makya ng'agasse eddoboozi ku Eddie Kenzo ku nsonga za abayimbi ne politics wa Kyagulanyi Ssentamu atali wa Bobi Wine era bingi ku byayogedde tugenda kuba tubibawa mweke nnyini musoke mubiwulireko. Simanyi balwaki obuwomi bwa kooka ate bundeetera kumwegoga. Anyway bakasogola tetulina kyakola kayiseemu balumiza kaakati. Ensonga endala lwaki olwaleero olaba Sky Soldier ku pano. Sky Soldier yalya n'ava mu struggle. Sky oluvannyuma lw'okulya n'agenda n'ava mu struggle ali kwogerera struggle n'abaasigala mu kampu y'aba foot soldier abali okumpi ne Bobi Wine mu ntambula ze. Mu interviews ze yakakolako sofa zonna ziraga alina obusungu bwe tugenda okumanya olwaleero wano ku Mukutu Viki exclusive mu program empiso. So tugenda kukwata ensonga zonna nga tuzigusa ate era nga tuzirambulula mu mbeera esinga okubeera ennyuvu. Likinga video kijiyamba okutuuka mangu kwoyo ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Subscribinga ku Mukutu osobola okuba nga ofuna latest updates. Fa amawulire we gabanga gakagwawo atufuba okulaba nga tugawumbawumba ne tugakutuusako mu mbeera etasasamaza. So muganda wange DP Sajime ne muganda wange Antonio mukkirize tutandikire kuki. Nze ng'omukubiriza programu eno nagamba nti ndiwo okukubiriza naye saagala ate kukulembera. Kyova bambuuza tutandikire kuki. Tutandikire ku bayimbi bali oba tutandikire ku Sky? Ndowooza tutandikire ku bayimbi kubanga ensonga yaabwe eri national teri personal. Newankubadde bo bagitutte personal naye eri national. Then ne muganda waffe Sky ayina ensonga ze ng'omuntu oba oliawo dwaki ayogera byayogera zajja okubeera ng'atubuulira. Naye tusooke wano kubanga zino ez'abano abayimbi Eddie Kenzo, Bebe Cool, ndowooza n'omuntu atalowooza bulungi asobola okubeera ng'ategeera bye boogera. Okitegeera. Kale tusookere ku Edilisa Musuuza ensigo etegeera nga Eddie Kenzo. Kiki ddala ekituufu ekyo ekyaleeta obusungu wakati wa Kenzo kituuke n'okuba nga kimuleetera okunokola erinnya Bobi Wine we litasaanidde kunokolwayo because obuzibu bwonna we buli ku Kenzo kuwulira nti abantu bagenda okwekalakaasa ne wabaayo abayimbi abamu abaavaayo ne bagatta eddoboozi ku bannayuganda abaalaga obutali bumativu ku buli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga Uganda. Wakati mu kwogera kwa Kenzo ne bannamawulire ababadde bamu interviewinga ng'afuba nnyo
okuba diverting okubazza ku Bobi Wine as an individual olw'ebigendererwa bye oba olw'obutakkaanya kwe ne mwami Kyagulanyi aka Bobi Wine. Tutandikire wa DP. Okay, ekisookera ddala mukulu Vicky, abantu bangi mu nsi bandibadde kwegamba tubajajingira nnyo ku bibavaamu, era kirungi buli muntu n'ayogera abantu ne bategeera entegeera ye, endowooza ye. Omuntu bw'asirika oyinza obutamanya obeera onoga oba mugezi oba ategeera oba tategeera, ne bw'ayogera bw'ati kikwanguyira okwawula. Ensonga y'okwekalakaasa egenda mu maaso mu ggwanga kubanga tennaggwa. Ensonga eno si ya Kyagulanyi. Abajja oba abagitandika okuli James Paya Ssentongo, okuli Agatha Tuhairwe, n'abagikumamu omuliro emabega nga omukulu amanyiddwa nga Kakwenza Rukirabashaija, n'abantu abalala abalumirirwa eggwanga lino butya bwe litwalibwa. Ensonga eno bagiteeka mu bintu bisatu, nga bagamba teriimu bya bufuzi, nga bagamba teriimu nzikiriza y'amadiini, era nga bagamba nti kino bakivuga nga bannansi. Oba okitegeera? So bwe nawulidde muganda wange Eddie Kenzo ng'ayogera seewuunyiza, because ebiseera ebisinga omuntu bw'amala okutuula ku mmeeza emu we banywera omusaayi kwegamba kibeera kizibu okwewala okulya ennyama embisi. Kizibu bw'onywa omusaayi kitegeeza entandikwa y'okulya ennyama. Eddie Kenzo njagala kuzzaayo katono emabega. Eddie Kenzo waffe gwe tumanyi enkolagana ye yali nnungi ne Kyagulanyi Ssentamu. Nzijukira ekivulu ekyasembayo e Busaabala Eddie Kenzo yakiyimbako nga yeteekateekera 10 years of Eddie Kenzo, era Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliwo ku 10 years of Eddie Kenzo n'amukolera n'akalango. Eddie Kenzo n'atutegeeza ye kennyini mu kivulu ekyo nti Bobi Wine amulabanga taata we, era n'agamba nti oba oliawo singa teyali ye osanga teyandibadde waali, era bwe yali amwaniriza ng'ayingira yagamba taata yitawo ne maama. Oba okitegeera? Kitegeeza yali muntu wa nkizo. Bitandikira wa Kenzo okukyuka ati bitandikira Kenzo we yali Ivory Coast. Eddie Kenzo Ivory Coast we bamukwatirayo COVID yalaajana. Bwe yalaajana abantu abasooka okuvaayo nzijukira twalina mu biseera bya kisiibo. Bobi Wine yavaayo n'agamba gavumenti eyamba omuyimbi okubeera ng'avaayo. Jjukira ebibozo ebyaliwo nga batugamba ne woteeri mwaliyiye, simanyi oba yiye oba siiye, naye Bobi Wine yasooka okuvaayo. Bwe yavaayo Eddie Kenzo gavumenti ne pickinga interest nemukomyawo. Bwe bakomyawo Eddie Kenzo ayingira hoteeri gye yayitira abakulu. Bw'ayingira hoteeri asinkana General Museveni, era bw'asinkana General Museveni abajjukira obulungi yakolako ne live ku Facebook n'agamba nti abantu bangi bambuuzizza lwaki nasinkanye President Museveni, era abantu bangi bagamba nti njagala bbali amulukwe. N'agamba naye nze okusinkana President Museveni tekinzigyako kwogera kikyenteekeddwa kwogera. Era ye kennyini n'atugamba mu bigambo bye nti okwogera ekigambo people power, our power, tekinfula kuba nti mpagira Museveni oba Bobi Wine oba Besigye. Edirisa Musuuza kennyini kaana kambaata n'atugamba nti oba oliawo ebigenda mu maaso ateekeddwa okubyogerako kuba munnayuganda tayagala muntu amukomako okubeera ng'ayogera ku bintu ebigenda mu maaso. Ebiseera ebyo twali tufiiriddwa omugenzi Kaweesa, twali tufiiriddwa Kiggundu, ye Kiggundu yali wa poliisi, era Eddie Kenzo n'abatumenyera Yasini Kirumira, na ne gundi Yasini Kawuma. Yakennyini n'atugamba nti Yasini abadde mukwano gwange, okitegedde, ng'era anjagala era nga mwagala ng'omuntu. Kati ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga okuttibwa kw'abantu, abantu okubeera nga tebalina ddembe lyabwe, bwe baba nga tebalina ddembe lyabwe, nze Eddie Kenzo alina eddoboozi n'eŋŋaano ddikozesa okwogera, nja kubeera muli az'amaanyi era nja kubeera muli ake.
tuteekeddwa okwogera eddoboozi lyaffe liwulye kubanga Katonda yatubulesinga bw'atyo we yakyogera. Katonda yatubulesinga n'omukisa n'amaloboozi tusobole okubeera nga twogera ku lw'abo abantu abali eyo. Eddie Kenzo ente bw'atyo bwe yali emabega. Tutuuka olunaku olwaleero Eddie Kenzo wagambira Azawi ne bannayuganda nti ye tayagala kisimanya eddoboozi abuuza bannamawulire gwe tolina ddoboozi lwaki eriryo tolikozesa. Ne wali yatugamba eddoboozi lye lirina okulwanirira abantu be era tasobola kujja ayimba ennyimba za mukwano ng'abantu be bali mu kuttibwa ensi teriimu mirembe olwayimbe bazine. Eddie Kenzo ekimusumbuwa ne Bobi Wine kubeera nga twatuuka ku suwaani enkulu. Bwe tutuuka ku suwaani enkulu bingi tubyerabira egemazima. Mbadde ntunu ya munnamawulire munnaffe amanyiddwa nga Mordekai Mulisa enkya y'olunaku olwaleero alina ekifaananyi kyatukubidde nga twawulira eno waliyo Bobi Wine Besigye ne bannayuganda kale eno n'atuteerayo abayimbi Eddie Kenzo Bebe Cool wakati n'atuteerawo ekitugatta Uganda nti gwoba Bobi Wine ne Dr. Besigye mwogera ku bikyamu ebiri mu ggwanga wano kitugatta naawe agamba nti tobiraba ekitugatta Uganda. Gwe Kenzo Bebe Cool tewali kye kikuggyako kubeera ng'ovaayo ogatta eddoboozi ku ebyo byolaba ebitali birungi obiteekewa mu Uganda kubanga ffenna mwe tuli. Bebe Cool Eddie Kenzo baganda baffe tubawa ekitiibwa balwaniridde endongo ya Uganda ago mazima. Bebe ndongo agikubye ago mazima naye oluusi endowooza yaabwe etutwala okuggyawo kateni ne tugamba nti mwasalawo kubeera eno nammwe muli ku opposition side eno temusobola kwogera birungi eri eno oba oli awo n'ebya Bebe mbitwalireko tusooke tugenderaawo. Okay. Mukulu sooka otubuulire musuuza obuzibu buliwa ne Bobby era gwenga gwe speech ye wagirabyemu ki ekituufu n'ekikyamu. Numwa nnyo omutwe buli wempulira naddala abantu abali prominent, abantu ab'amannya, abantu oba oli awo abali voko eri abantu nti bwe tuwulira nga olutabaalo luno olutalo olw'enkyukakyuka balutadde ku muntu omu Bobi Wine bwappeke bwa Namunigina. Era mpulira nnyo ennaku bwe ndaba abantu nga Bebe Cool n'abayimbi abalala nga tetutunuulidde ba Eddie Kenzo wokka nga ekintu kino bakijja eri general public bakifuula individual. Olwaleero nawulidde bulungi ebigambo by'omukulu Eddie Kenzo byayogedde. Tetujja gamba nti byerabirwa mugambi kubanga buli kadde abantu balamu kati gafuuka magoma. Tukyuka buli lunaku olukola ki olukya. Olwaleero tulina muganda waffe wano ku pano ne muganda waffe yaliko mu layini yemu nga y'omu kubatambulira ne ku trail nga y'omu actually ye muto ku trail. Olwaleero akugamba nti byonna bye yalimu byali byaki byali bya pa olw'okuba nti ye yalina ebirubirirwa ebibye n'ebigendererwa ebibye. Kakati bwe tulaba abantu nga Eddie Kenzo nga boogerera nga bakola byonna bye bakola olwaleero tetulina kubanenya wabula tunenya mmeeme yaabwe kubeera nnafu ne tugamba nti naye bw'abanga omuyimbi ng'ono ayina n'obuyimba obukadde ng'obuyimba obwo yali ayimba n'okuyimba n'alaga nti n'embeera eri mu ggwanga tewooma kuba akayimba ayina akayimba system volongoto ayina biwoobe owulira obo bwonna obuyimba n'embikooyi bwayimbibwa muntu atya omuntu y'omu gwe tulaba olwaleero ng'akugamba tannabikoobwa akugamba tewali biwoobe akugamba tewali volongoto yenna. Katononyo mu kwogera kwagamba nti bwe mba mwagala ddoboozi lye musobola okuddayo ne muplaying ennyimba ezo era ne muzisharing as much as you can ne muba nga mufunye eddoboozi lye kuba yabiyimbako. Anti awo wenkugambidde nti byerabirwa mugambi ebyayita by'omuntu n'ebipya byawukana. Kyova olaba twogera nnyo ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Okay, kaŋŋambe twogera nnyo ku Robert Kyagulanyi
ne twogera ne ku Bobi Wine olumu mutuluba eryenjawulo nti tulina oli Bobi Wine buli omugwe yali amanye yakolanga bye yakola mu ghetto katuyina ne Bobi Wine alimu olwaki agulanye nnyo kiro Bobi Wine lulirwe yakolanga abamu lwe bamugegenya nako waliwo n'abeetuuma ba anirule ontegedde nga baagala okoppa oli Bobi Wine omukadde Bobi Wine kati yakyuka kakati mu kukyuka kwa Bobi Wine ekirungi nti ye ya dropping ebibi na adopting ebiki ebirungi kubanga biri betwali tulabanga ebibi bye yakolanga olwaleero ya adopting ebiki ebirungi batunulira omuyimbi Eddie Kenzo nga atugamba tuddeyo ku buyimba bwe nawulidde ne David Utala atugamba kyekimu nti yayimba obuyimba obukadde era obuyimba obwo bwe tulina okukomyawo tuplayinge olwaleero oli luddawa era ogwawa tetuganye wayimba obuyimba obukadde but are you living according to the information you delivered mu buyimba nti wayimba era n'otulaga nti nembeera eri mu ggwanga tekuwoomera kati olwaleero kyoyagala otugamba nti bannayuganda embeera gye bali mu mpoomu era batambulira bulungi kakati mu mbeera eno gye tulimu njagala nnyo okubeera nga nkuutira bannayuganda kuba muganda nga ebyafaayo byonna yabyogedde wa Eddie Kenzo gye yava gye yatandikira n'ebirala kati njagala nnyo okuutira bannayuganda nti kino ekintu kye bali mu kuba brandingiramu nti kya Bobi Wine yekka ekyokulwanirira olutabaalo luno olw'enkyukakyuka mukijje mu mitima gyammwe kubanga waliyo Uganda after Kyagulanyi ng'era bwe tulina Uganda after retired Dr. Kano Kifeefe tulina Uganda after Kyagulanyi waliwo abantu bangi ababadde bajja babeerawo nga ba revolutionary mu ggwanga lino Uganda ba revolutionary ab'enjawulo be tubadde nga tujja tufuna waliwo abamu abafudde waliwo abakyali abalamu naye okufa kwabwe oba obulamu bwabwe kino ekintu tetulina kukirekera Kyagulanyi yekka kubanga nga bwe mbagambye nti tubadde n'abantu bangi ababadde bali ku mission yemu naye ng'olugendo we balukomya n'abantu abalala nga Kyagulanyi retired Dr. Kano Kifeefe we batandikidde era nabo ne baluvaamu kati kyova olaba dokita bwe yakita abantu ne bagamba kati Bobi Wine gwe tutunuulidde kati olwaleero Bobi Wine toyina kukimulekera yekka wabula ye akolanga kando era yitinga kando endala kati beera omu ku bukando obugenda okufuna ku muliro oba ekitangaala ekivudde ku Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi kumpi buli kimu ye obulamu bwe yali badde yeegomba abulina embeera eno gyali mu kwogera eruma ffe bannayuganda abanaku kakati gwe Eddie Kenzo ovaayo n'otunuulira Bobi Wine yekka Bobi Wine ali obulungi n'ogamba nti togenda gattako olw'okubeera nti Bobi Wine gw'otunuulidde yekka n'otuuka n'otugamba nti oyina ebyafaayo bye tetukulondoole ennyo oba tetukulemeramu ennyo ojja kwogera ebyama ffe wano tetulina bintu byamankwetu bye twagala bw'obanga oyina information yonna nga ddala olaba egatta ku bannayuganda era ng'oyagala kubalaga bukakafu nti Kyagulanyi byaliko bya bulimba then put information on table todda mukangakanga mbwate nina information ngenda kugiteekawo bwe munnemerako giteekewo nga tebannaba nakulemerako kuba tulabyeyo nabangi abatulimbalimba mbu bayina bwino naye olubakunya wali eri ne batuuka mu kabula muliro ne bagamba ate twalinaffe mu byaffe tuwa opinion yaffe katujja kubeerawo ng'omukulu atugamba alina bingi byamanyi naye nga naye awo opinion ye kakati ekyo nga nkitadde nkyeyongerayo katono mwana wa taata gye buvuddeko twatuula wano ku pano yali programu yaffe yakubiri ne tugamba abakulu bano balina mission eyabaweebwa ate nga abayimbi batuyambye nako nawulidde omuyimbi Bafana nawulidde omuyimbi Nina Rose nabawulidde nga bali ku pano ku mukutu eyali former Twitter nga bali mu kudebate nga bagamba twajoininga federation twagenda ne twegatta ku federation nga tumanyi nti federation njogera ku UNMF Uganda Musician Federation nga tumanyi nti nno eri ku nteekateeka ya kujuna bayimbi naye bwe twatuuka eri abantu abakulu nga Bebekulu ne Eddie Kenzo batutwalanga ku mabbali ne batugamba mwategedde federation eno tugitaddewo naye twagala abo abali mu kulwana gavumenti betuba tulinnya ku nfeete temubiyite ebigambo byange
era katambi ngenda kakuwaako weekali owulira abayimbi abo nga bakunnyonnyola n'aligambye nti no information teriiwo naye abaali mu federation yennyini abagyeyingirira be bakonfaminga mission eyaweebwa abayimbi nga Eddie Kenzo. Kati olwaleero bw'owulira ng'eyayimba biwoobe olwaleero akulaga nti obulamu butambulanga bwe yabubala tolina kwewuunya olw'eyo mission gye yaweebwa. Era muganda nge yatuddideyo mu byafaayo nti omukulu bwe yali ava Ivory Coast n'ebirala byonna yabyogedde kyenva mpitidde nange kungulu nkuwe ki ekiriwo. Kati mission eno bino byonna bye bali mu kwogera balina okulaga bakama baabwe nti bakola. Omulimu ogwabaweebwa gwa kukuba Kyagulanyi mpaka ku ttaka. Ne baba tebalina bwino nga bwagambye nti amuyina ajja kulaga gwe Munnayuganda nti alina bwino gwamanyi era akukumirawo mu bunkenko gambe naye tetubanga tulina omwami ono naye ng'omwami ono naye byaliko bya bulimba. Kubanga already ba politician bonna be tubadde tujjanga tubeera nabo tubalabye nga badayininga ne gavumenti oluvannyuma. Mwami Tibwaburwa mu bumu ku bubaddi bwe 8 bw'ayina nja bukuwa naye tetujja bufuniramu eno program. Ayina obubaddi 8 kakati obubaddi bwe tuli mu kwogerako obw'abayimbi wano ke kabaddi namba 6. Kabaddi ki gulirira abali prominent obateeke ku ludda lwo. Bw'omala okubagulirira ne badda ku ludda lwo tandika okubabuulira ki kye balina okubuulira eri public kubanga balina ababagoberera. Waliwo ba Eddie Kenzo diehard ne ba Bebekulu diehard nga bo bagamba Bebekulu wagwa wenkola ki wengwa Eddie Kenzo wagwa wenkola ki wengwa nti ebigambo ebigenda okuva mu muyimbi we gwa birivingiramu agenda kubitwalira ddala. Kati gavumenti eyo trick egiina akabadde akokubiri keina kekaliwa kekokukuba propaganda. Abayimbi bano tubalabye nga bakuba poko. Abayimbi ne bavaayo ne batuuka n'okugamba oyo Bobi Wine byaliko bibye naye njagala okubagamba nti totunuulira Kyagulanyi ng'omuntu wabula tunuulira value kwayimiridde nti Bobi Wine ayimiridde kuki nti kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga mu nkyukakyuka biki ebijjiramu naawe omuyimbi ogenda ganyulwamu. Kyemwagala okuŋŋamba nti tetufiiriddwako bayimbi mu bubenje bangi nga n'omwaka oguwedde tulina abaafa kumpi baali bana bonna baali bayimbi nga bagenda ekapeeka. Kakati bwe tubanga Bobi Wine byayogerako bye byokkola ku nguudo ng'ate naawe omuyimbi olumu ogenda fallinga victim nga n'omuyimbi Eddie Kenzo ayogera Katonda yamuyamba buyambi n'awona yafunako akabenje yali 2022 yafuna akabenje katono katwala obulamu bwe naye mu bintu bye bayogera ng'afunye akabenje bagamba oluguudo lubadde lufunda ate nga wali we yaliddukidde wabaddewo akannya onfuna bulungi implying that Kyagulanyi byayogerako tebiruma ye ng'omuntu mubijja ku individual level mubiteeke ku level ey'eggwanga lyonna. Kale Sky Eddie Kenzo omumanyi ebbanga lyobeeredde mu okumpi ne Bobi Wine omanyi katisi akatonotono ndi Munnayuganda sebo oli Munnayuganda oli okumumanyi. Waliwo okumumanya n'okumumanyira ddala ebyo byawuka. Kati olowooza buzibu ki obuleetedde abayimbi okwawula eddoboozi lyabwe kwe yali omuyimbi munnaye because Bobi olwali takyali muyimbi mu capacity muyimbi naye takyali muyimbi ali active nga bali. Sigenda kwogera nga blogger sigenda kwogera nga muwagizi ngenda kwogera nga nze engeri gye ndabamu ebintu kubanga ndowooza video ya Kenzo nze yasooka ogiteekayo kubanga nange naliwo ku press conference ya Kenzo. Ekintu ngenda kittaanya mu ngeri nganze bwenkirabamu ne community butya bwegenda okira buli omu alina opinion ye ngeri gyakirabamu. Bw'oba otunuulira Eddie Kenzo embeera gye yavaamu waavudde nti avudde ku street azaabonaabona ssaawa zino yawasa minisita. Omuntu alina minisita mu nnyumba ye gwe bw'oba omusuubira kukola statement ng'eri political omusuubiramu statement ki ekyo ekisooka. Eddie Kenzo Edrisa Musuuza ye president wa federation ebeeramu ndowooza nga 75% omukono gwa gavumenti ogw'amaanyi nga guliko ndowooza n'ebiragiro nti mulina kukola kino naffe okubafandinga kino. Ekintu bwe kiba bwe kityo Vicky kitegeeza nti oli aba agenda kuba mwegendereza ku statement zafulumya. Bw'oba olina mukwano gwo nga wa gavumenti nnyo ne bw'oba gwe toli mu gavumenti kizibu nnyo okukuba nnyo
oba olabanga okuba mukwano gwo yakuwa ku ssente oba yakubeererawo bulijjo. Nze nagambye sigenda byogeranga muwagizi, ngenda byogeranga ngabikugamba nga mwe nkisuubira okubeera. Kiyinza okuba nga si bwe kiri naye nga nze nga bwe nkisuubira okubeera nga bwe kiri nga bwe nkiraba. Vicky saawa zino Eddie Kenzo alina kusigala ng'ateekawo olutalo ate n'ekirala Kenzo omusajja wange mumanyi nnyo ayagala nnyo okubeera ku media. Byayagalira ddala ebyo oba atrendinga mu bulungi oba mu bubi ye musajja wange kyayagala. Tafaayo ku baani baayikosa nabaani baakiikira kuba ddoboozi ly'abalala. Kati ye kyeddoboozi ekyo takimanyi saa zino nti akirina. Waliwo kati abantu ba mirundi ng'enna mu nsi muno. Waliwo omuntu alivinga ng'alina okufaayo okulaba ensi etambudde etya kiki ekitambula leero abasawo babasasudde nagenda ng'anoonyereza buli kimu. Waliwo n'abantu abeefuula free nga ye yateekamu kirinze kasitamba nga obulamu bwange weebuli ebirala saagala mmanya era nga yeekulembeza nga ye first priority ye. Waliwo n'abantu abakulembeza nagamba nze abantu bange kasaba nga bali bulungi famire yange n'abalalala abawagizi bange abo nabo nga bali bulungi tebagira. Era abantu bangi bagwa mu bika bwe biti abayimbi. Ngenda kuwako example y'abamu. Waliwo omuyimbi yagamba nze abantu bange baba bali bulungi n'abawagizi bange kye bansalirawo kyenkola ye Spice Diana. Spice Diana ye muntu akolera abantu be kye baagala be ba Nina Rose kuba Nina Rose abamu bali mu sympathy abayimbi abamu bino bebefuula mu 100 songs of revolution abamu tebabikola nti byaddala. Nze ndi freedom fighter alina bagamba retired freedom fighter ate yalitayiringwa nganze retiringisa okitegedde yenze yeritayiringisa nze mwennyini nze yagamba kati era nze nsobola okuddamu neneewa kaadi egamba nti kate kanziremu nkwate emmundu nkube. Kati simemba nkugambye nti bino ebintu ekintu kya political mu nsi ne bwe basi Uganda yokka mu nsi ez'enjawulo. Ensonga za political abasinga bazigenda mu nga ba opportunist. Abasinga 75% 25% bagenda mu na bulumi tiguni nafirwa mwana wange nga azawi ayinza okuba nga alimu 55 ku 45 nga ayinza okuba nga alimu nga alina kyayagala oba ng'asinziira ku bigundi bye ebimuluma ku mutima. Omanyi bino ebintu bya muwendo mingi. Azawa ayinza okuba nga katuveeyo azawe tuli wa Kenzo. Eddie Kenzo Edrisa Musuuza yawasa minisita Nyamutoolo. Minisita tasaamala weeks 2 nga takoze appointment ne president. Ate minisita mugole tasaatambula yekka nti lwaba agenzi wa president ko lwagende yekka. Alina ogenda nani? Nene emperekere ye Kenzo. Yemperekeze yalina okumuvira endooza ne lwamulanga alayira. Minisita lwe yalayira era yagenda nani? Ne bbaawe. Kati Kenzo ye abaala abantu saa zino bw'avaayo n'ayogera ebiruma abantu nti ye aba akubye government direct ye kyakyo kimuli ku mutima ate ye saawa zino alina kukola kintu kimu kusanyusaani government emwongere byayagala byonna ng'omuntu atali ku bantu era ne bwe mu statement ze bw'omulaba ng'ayogera yakulaga yagambye nze natememu obutambi bwe bwonna obusinga yagambye nti nze bingi byendabye wano kulo okutuuka wano nensalawo nsirike mukyova olaba nasalawo nze kusirika n'agamba Azawi gye tuli jjojja ye nga alaba nti ekitegeeza nti byatuuka ekiseera n'alaba nga yalina kwerwanirirabo kwekkusa okwekkusa kwa mirundi mingi. Waliwo omuntu eyekkusa ngagamba mu maaso nina goolo yange tibwe ndiba nkoze kino ngenda kukola kino oba nkole foundation ndetewo abantu bano bwe bati oba bwe ziba zizze nnyingi nga bulaba Pablo Escobar bwe bali bakola mu nsi. Toba na njawulo nabbye ssente ng'agenda zimba kkanisa. Kati ate abba ssente ng'agenda zimba kkanisa y'ono yoyo abbe ssente yanabba n'aleeta ssente mu community n'agumira mu maaso nga alina kyayagala obbala kati yoyo. Kati ate saawe bayinza omunyiigira ng'ali mu kubba naye nga naye kakati tetusobola kumusuubiriza kukola ekyo. Ffe tugenda kukyanalyzinga nga bwe kirina okukola ki nga bwe kirina okubeera. Edrisa Musuuza ndowooza bannayuganda bamusonyiwe oba bamwesonyiwe ku ebyo bibiri basalewo eki. Anti obuzibu ali kukwata kinga owaabwe atuuse eddoboozi lyabwe.
anti kati kyalina okukola kyalina okukola bamusosowaze kyalina okukola naye atambulire ku mawulire saawa zino tasaavayo nalumba Sky Soldier era alina kulumba ani alina kulumba Kyagulanyi direct kubanga Eddie Kenzo ku nsonga ze yawa bwe tuddako emabega Eddie Kenzo zalinga bbire zaali zirima eggumba nsonga zalinga bbire zaali zirima eggumba yagamba nti baava eri ng'ayikwogera ne Bobi Wine ku ssimu nga bali mu kushatinga ng'amulaga nti yagenda okukola ki omukima ku kisaawe tebatuuka ku kisaawe ng'ali disappointed wabula ekyo tebyandimulumye ne yakunga abantu nga bakungira mu kifaananyi kyono naye kola olunaku abantu baafa oba ojjukira olunaku Kenzo lwe bamukima ku kisaawe Museveni yali ntebe Museveni wabeera entebe tebakizayo muntu yenna kuleeta abantu kukuŋŋanya abantu bangi babalanga gwagenda obajjako but I remember that day Kenzo abantu abafa sijjukira nenzijjukira be bakwatira ku round bafa abantu abawera bali bawera bangi sigenda kwogera muwendo kubanga naliko nange naliko naye abaana bafa waliwo be batomera twabaleka mabega waliwo be batomera abasinga bamu babakwata bamu piki zaabwe semamu tebaddemu nazifuna bamu bazibba nga bwomanyi zasage yali nyingi kati bafamire z'abo abantu zonna nga zitadde ani Edrisa Musoza Kazito zimugamba bannange tukolere kino biki ngena omusajja amugamba wakiri nteerayo gundi ndoza mu WhatsApp wano tinkolerayo bwe ndika statement bwe kati ngaye bwe yayogera nze nkugamba bye yayogera sikugamba byange era ne statement vagiteka ku Facebook ya ngabe baji mukwata kusanyuka TV osogenda kusawa zino biyo nyini osogenda nojigoberera yennyini nagamba mbo omusajja ngambulutiki ngeno pressure mukola ki nasa nagamba mukagende n'abamwagala okategedde ave ku bana abakola ki be yes abanga abesibako ye statement gyayogera era nagamba kwe kuva neno gyayogedde juzi nagamba nti bannange ne Bobi twakola ki twayawula buli omu akola bibi akola mirimu ginange enkola jange kati emirimu gye bwabanga avuddeyo okukwata akazindalo nga ka political okitegedde aba alina kukola ki kukuba bukubi era ne bwe kuba kulonda tomusuubira kukeera ku makya n'alonda oba n'akunga abantu tibanange tugende tulonde gundi kati oyo ye abage bwoba oyagala kumanya nti kati mayi bannayuganda bagaa tetwesiganye omuntu tigundi atulwanirira sisagala twesige nti gundi atulwanirira ffe tumanyi nti oyo ye yava akola ki gwe kyeteekemu nti gwalina okwerwanira nti last time oba ku front line gwagenda okubeerawo toteekawo mulala nti agenda ku disappointinga kati Kenzo iwali ali mu kinyusi yalaba okukivaamu agenda ku luzinga ligaseye agenda luzinga wereseye yonna kati yalinga akuuma ebyobugagga bye tafa kubalala chovola yagambye nti gavumenti yewe endala bwenajja tugenda kukola nga bwegambe kubanga inebeeriwo si bwe yayogedde kale katono nga tumaliriza mu dakiika nga 3 oba olina kyoyagala okugatta jasi njagala kwogera ku muganda wange Sky agenze nayogera nakotinga statement ya Eddie Kenzo naye ebimu ku bintu bye tulina okutunuulira mu nsi kwe kutunuulira Febani wendi olwaleero mwe mundabidde naye nzaani nze owaddala munda neemanyi Viki gwoli wano abantu bakulaba waliwo abali abasanyufu ennyo balaba Viki ne muggwe oyinamu Viki eyeemanyi n'ebizibu ebikusumbuwa tujjukira nnyo gye tuvudde nabaani abatuyambyeko abantu bonna olwaleero bowulira David Lutalo ebigambo byayogedde njagala oddeyoko ke katono emabega ofune David Lutalo ngazze wepima olabe wali ofaanana ne bwe wali n'olwaleero wooli ddayo Eddie Kenzo yava ku street nga bw'otugamba ojjukire wajje wali wawooli abakuyambyeko wakati awo beebaani jangu otunuulire nze saagala nnyo kwogera ku Bebe kubanga omuntu atasobola kuwagira taata we n'awagira omuntu omulala saagala nnyo mumalirako budde nange ensonga kinkugaye saagala mwogerako yensonga kinkugambye nze siina buzibu naye naye obuzibu bwe nnina ye muntu ajja n'ayagala akozesa akalimi akalungi okulaga nti afaayo naye nga alimba
najja wano Vicky era twali wano ku program empiso nenkubuulira ebizibu ebyali byolekedde federation oluvannyuma lw'omukulu generali bwe yayimirira ekkololo n'ategeeza ku nsimbi ze yateeka mu federation era nga baali bataddewo ebiragiro igg okubeera nga banoonyereza ku nsimbi ezo ensaasanya yaazo olwaleero ki kyosuubira Eddie Kenzo okukola ng'aliwo n'accountability emubanjibwa okitegeera olwaleero era we nabadde ntandika nagenda no program like bino ebigambo bya Eddie Kenzo Bebe Cool n'omuntu atalowooza asobola okumanya nti balina obuzibu okitegedde obuboolekedde kati balina okuteekawo akawoomereza balage mukama waabwe nti bakola accountability eri egenda okutuuka nga basobola obbanyigira ku liiso saagala twerabire nti Bobi Wine yafuuka business eri abamuli ku lusegere abamutambulirako business eri music industry w'eggwanga Uganda bangi bakimanyi naye tebaagala kiraga nti abayimbi bangi awo musimbi gwe baliko baguliko lwakubanga waliwo ono eyava mu bo ng'atadde akazito wali kati David Lutalo, Eddie Kenzo, Bebe, mbadde ntunulya Bagonza Apas enkya yaleero abadde ku Sanyuka TV n'ategeeza nti Eddie Kenzo gw'ogamba nti nno togenda kuteeka ddoboozi lyo ku bantu kubanga mbu olw'okuba abantu bakopa ekyabadde Kenya n'amubuuza wasomerako Kenya naganze nasomerayo balimba manyi bayinaaro bannayuganda abantu bakkakkamu kwena ensonga y'okubeera olwaleero nga tuli ku nguzi ate nno kino kijje Vicky ku nguzi kankugambe ne wano nga tumaliriza kino kijje ku nguzi kubanga kino kivudde ku corruption egenda mu maaso corruption olunaku olwaleero nga Eddie Kenzo alabika ng'omusanyufu ku buli kimu ekigenda mu maaso baagala tugamba nti baabayimbi tebasobola kwogera ku masomero makya gatali bulungi agala tugamba nti n'enguudo ye taziraba nti nno nkyamu agala tugamba nti ebyenjigiriza si birungi agala tulaga nti ebyobulamu biri awo obyaggwa dda mu Uganda teyeetaaga kujja kwogera ku byabufuzi yeetaaga kujja kwogera ku biyamba abantu abanatambula ekiro nga bajja mu kivulu kye bino tebiri political bino biri national byagwanga nti bwatugamba nti nga Sky Soldier bwatugambye wali nti atabyogerako kubanga ali eno kyogamba Kenzo yajja ne mwami Museveni okusinga Jeno Kayindo tafiire kikyatayogedde yatuuse ne ku level tugamba nti abavubuka guno omulembe gwammwe ife twakera ku makya twateekawo ekyaffe twalwanirira ekyaffe kye twali twagala kakati guno omulembe gwammwe mukwate kuba mugununule temukkiriza oli okubba ensimbi zammwe nga yeerimbika mu kuba waako tetulonda bakulembeze kugenda kubba kati Kenzo saagala tulowoozese nti ebya Nyamutooro biri involved mwene ensonga saagala tulowoozese nti yayinza okubeera eyo nga amafuta anywa na gakaadi kubanga mukyala we minisita tamanyi bbeeyi y'amafuta ayinza okuba takyagijjukira nete yeerabira nti wali abajja mu bivulu bye nga bamala kunywa amafuta okitegedde nga bavudde wala Azawu yayogedde point yabadde enkulu nagiwuliriza yagambye bwati kanzio point ya Azawu yagambye nti ekisinga okumuluma abayimbi baganya okujja yadde eddoboozi erimu naye nga batuuka okukola ebivulu obalaba bagabatukanira mu downtown batunde ticket okitegedde buli omu azunga wa kisekka eri wansi mu ghetto ne beetuuma n'okwetuuma nti baana ba ghetto naye olwaleero nga oyo owa ghetto ayagala kalooveeyo awulire ng'oyogerako basirise era nga David Lutalo we yakoze bantu basiru. Okay. Kale, your final remarks eri Kenzo. Kaneme jimuwa individually. Kyannaku nnyo nti bannayuganda naddala abali prominent oba abamanya baagala nnyo okubavubira ebyennyanja mu kifo ky'okubatendeka bwe babivuba. Baagala nnyo ebintu eby'omu ngalo eby'okukakeeka. Baagala nnyo akaweweevu era baagala obulamu bubagondere nga tebabutuuyanidde oba tebabukoleredde. Naye ebintu eby'amangu yaawe oyogedde ekigambo kituufu nti Bobi Wine bamuyita mukodo kubanga Bobi Wine takuwa kyennyanja wabula akutendeka we bavuba ekyennyanja.
kakati mu mbeera eno abayimbi gye balimu abayimbi baffe ab'eggwanga mwagadde nnyo ebyaddolera naye ate waliwo n'enjogera egamba nti ebigulirire tebiwangaala. Waliwo omuyimbi eyayimba akayimba yali Geoffrey Lutaaya. Ebijja amangu akayimba ako amakulu gaako gaali nti ebijja amangu era bitera okgenda amangu. Gwe yabba ate naye baamukola ki? Baamumubbako. Therefore mu mbeera eno gye tulimu ey'eggwanga Uganda, I will not make it a point okubeera ku muntu omu mu pinpointinga naye kankifuule general eri buli muntu yenna ali eyo. Waliwo obulamu nga Kyagulanyi avuddewo kubanga Kyagulanyi olwaleero byeddaala kwe mulinnyidde. Ngawe waliwo obulamu ku Besigye nga yakajja. Kyekyo kyennyini. Kyagulanyi eddaala kwe mulinnyidde olwaleero eri baleetedde n'ofuna bargaining power kati muli mu kululunkana mulabe engeri gye mugenda okubeera nga muweebwamu obukadde n'obukadde mu 225 226. Kakati mu kubeera nti mubagaininga ebyembi bye ekibi kye muli mukola muddidde eddaala kwe mwalinnyira mulitemako mpola mpola nti gavumenti bw'enaatuuka 225 ng'eraba Bobi Wine anafuye mu abayimbi temuyina bargaining power ndala. Kyagulanyi bargaining power yammwe nti gavumenti eyagala mukube Kyagulanyi agenda otuuka 226 nga talina maanyi naye ate nammwe kennyini mufaanana enjoka kubanga enjoka etta omuntu naye ng'eri mu lubuto lwe nga naye omuntu anamweraga. Njagala okubawabula muleme kufaananako nswera etategeera ezikibwa n'omulambo emagombe. Gavumenti eno ng'egenda bino byonna ebikola nti n'ow'amaanyi wammwe gwe mubadde mulina mmwe kennyini beeyitamu mu mukube. Bwe mumala okumukuba nammwe amaanyi agammwe gaba gaweddewo. Mujja kuba temukyayina bwogerero. 1 nti abantu bano abanaku be mubadde mutunuulira abajja mu bivvulu byammwe kati babategedde nti oyo Eddie Kenzo bw'atyo bw'ali kale katumulinde ng'ategeka Lugogo Cricket Oval naffe anaatulabayo. Okiwulira bagambe nti ani Bebekulu nti Bebekulu kale aba gavumenti banaakutegeka onaabeera mu bivvulu. Batunda tebo ne baziguza abanene. Kituufu batunda tebo naye ate nkugambye mu ntandikwa nti ebigulirire gavumenti ejja kutuuka time ng'eraba omuntu gwe mubadde muyimiriddeko mumwekubidde ekigo naye etuuka ebate kiki ekigenda okuddako nga babataddemu abayimbi. Weewaawo kale ndooza ensonga tuzimulungululidde ddala. Now Sky Soldier gwe tuzzeeko twagala otunnyonnyole obuulire abantu era obalambululire bulungi lwa wabuuse mu struggle ate nodde emabega struggle n'otandika ogibba ebisooto. Tewali bisooto byenkuba struggle just gulekaawo waliwo abawagizi abakiraba mu lwabwe omutwe otagenda kuwakanya ate nze nali mu struggle nga siri muwagizi era siwagirangako omuntu yenna najja mu struggle nga nange nzize ŋŋanzi era wandabanga saati zange zonna nateekangako arrest Museveni nga nze njagala omukwata nze mwennyini era nze yazambalanga nze mwennyini era nakati nze siryangako sente ya muntu n'omu wabula nayawukana mu ndowooza n'abalala ntya nze tosobola kuŋŋaana kubeera mukwano gwa Vicky olw'okuba Vicky yetaabagira kyempagira ekyo ekisooka. Nze siri nnyo match kutuukaawo sobola ninga katana yadde ku Thanksgiving ya Tayebwa nange nali ku Thanksgiving ya Mpuuga tuzanya kye bayita match wa politics. Sinaba kulya nkyali wa NUP nkyalina kaadi nkyali foot soldier nkyali freedom fighter ne freedom fighter a stepping alwayagadde freedom fighter a stepping walaba wagenda okuyitira kubanga nze mmanyi nti bwe kuba kwenunula gwanga tugenda kwenunula ffenna nange nja kubeera omu ku abo abagenda okununula ekibanga kinaakeera sigenda kubeera bbali sigenda kubeera wa naye bwe tubanga kulunga oli akeneka yamanyi agenda kwogera ensonga ye mukulu agambye akolerera kuyitawo buli omu agenda kwogera ensonga yagiyiseewo nange ngenda kwogera eyange buli omu ayogereye nze omanyi nze nwanirira nnyo democracy ly'eddembe ly'obuntu omuntu ng'asobola okwogera kyayagala omuntu ng'asobola okuexpressinga feelings ze nga ye bw'aba alowooza nga ye bw'aba akitwala nga bw'aba alaba ebintu bwe bitambula
twava mu kalulu 2021 nava mu komeranze mu gomunana nga 14 2021 bwe twavaayo atuna kutandika bulamu bupya tandika obulamu bupya ne tubuyiriba nengenda okulaba nga sina kubeera nnyo kataate ku front lwaki nina kulinda front eddemu maaso bwe nebezeemu kubanga bannayuganda abasinga 35% contribution gye balina gye basobola okuteeka ku struggle gye bayita struggle yakalulu kyoyita front kyeki front line kubanga zinatambuliranga ku presidential candidate Robert Kyagulanyi Center ye front okubeera ku front waliwo nagaba waliwo contribution eza struggle za mirundi mingi waliwo agaba contribution ey'ekigambo nakunga abantu waliwo agaba contribution eyakalulu nga yekasobola nga yagenda asimbe yakalulu waliwo agaba contribution zonna awetagisiza wetaga kocha kipiira wetaga kwandika kipande wetaga kola kinga zonna asasanyizaamu ezo zonna contribution okuzigaba tewabe oba tokakiddwa kiba kivudde kugwe nakulaba wa life yo jojagala ebeere na wagwe boyagala okubeera oba n'abantu oba nawe none life yo nga gwo omuntu bwetwava mu kalulu nagenda okulanga nza te kyembala kiyinza okuba ekinene nengamba akansoka nstepingemu nkole emirimu emirala kiri bwe kinaaba kize mu kiseera kyakyo kikole ki wabula nenfuna criticizing abantu gamu onayogera kiki nengamba kati nze ndi musajja atasirika when you reply me oba when you chongamba nange mba ino okuddamu side yange kubanga sina gwe nkolerera nti gundi ngenda musanyusa sikolera kusanyusa muntu sina gwe nkolerera kusanyusa munsi eno kubanga nze mmanye ekintu kimu Viki omuntu yenna bw'afa yekka ne wa mukyala wako agale otasagamba nti bannange wiiki ejja gwe abadde agenda okufa leero mama Moleka afeemu olw'okuba gwe abadde agenda okufa era just agenda gamba kigambo kimu tiwumula mirembe tulyesangayo bwe ndiba nkomyewo okitegedde n'olwekyo bwe nabalamu ekyo nendaba nga nze Sky Soldier sina hardware nti oba ereetayo ku sende nga bwe ndi mu struggle sirina kinengamba let me set my thing kintu kyenda setting na mulimu gwa amawulire nga sirina kubeera nga ntekayo amawulire gegamu bwebera update okitegedde bwebera update kati nga gwe boli interviewer olina ku interviewinga opposition no interviewinga n'omuwagizi no interviewinga ne analyst okitegedde no interviewinga ne bana abalala ba YouTuber banno kati gwe mulimu gwo kati zo mulimu gwange bwe nagira nenfuuka blogger nemanti kati nina okubloginga amawulire ga politics nina okubloginga amawulire ga entertainment nina okubloginga amawulire ga comedy nina okubloginga amawulire ga amalala agali exclusive ningamba ninga kale let me change my thing kati bwana changing abantu banga abali abokulusegere lunga kubire simu tireka kati ekyo kisanguleyo tireka kino kisanguleyo lero kati kino kijjeyo bachali bange ningamba naye kati bano banneetaga nga ndi mugundi emu naye kitagenda kusoboka kubanga kigenda kusoboka kunze nga nswazeewo kikola kisoboka naye ate nyinza obutakikola lwaki nze kigenda kuba tekimpisaawo ate sigenda keera kumakya ngamba ono eyaŋŋamba tinnemereko nti bannange leero nsasulirayo kalenti kubanga bwe nakikola ekyayagala nze sigenda kufuna golo gye njagala bw'oba obaze golo nti ogenda kukola TV ng'osaka amawulire owenkoko akuwa obulango wa hardware akuwa obulango n'owa chips akuwa obulango ate tosobola kukola mawulire nga ga byakulya byokka ng'olwo niwo byekunywa ajja kukwagala okategedde kati bwe nagamba nengamba kati bwe ngendera ku kyono kyaŋŋambye kigenda kukola let me first follow ekindi ku mutima ekindi mu bwongo bwange naye nsigale nga nkola ekyo kyensuubira ekituufu kati buli omu nakiraba lulweno naŋŋamba walya ensonga ya Mpuuga lwe yajja Mathias Mpuuga bino eby'emiliyoni 5 bamugamba ne bagamba nti akoze eki alidde 5 bagamba nti alidde 5 oli waddemba okubuuza bagamba nti alidde 5 nengamba naye musajja wange ono nze kyali wange nze manyi mukwano gwange abamukwano gwange nze muntu afa n'omuntu ne babakoze ensobi nga njiraba Mpuuga owekitiibwa mukwano gwange nnyo ng'omuntu nga personal va ku bino nti mukwano wange oba olw'okuba tugata kibiina nedda
nga ye muntu ambeererawo nganze omuntu nanga amubeererawo waba waliwo ensonga yonna eriwo okitegedde sigamba nti waliwo omu nga yabeezaawo munne ekinene fenna we balance the boat sobola kumuleka mu buzibu oba kumuleka mu kintu kyonna kati bajja baga nti alidde 5 ningamba nedda nze mukwano gwange ampeko wakiri 205 nti not about kusaba ssente ekitegedde bwebaga nti alidde 5 nga bali mumukubo namukuba ningamba nze mukwano gwe wadde alidde naye kati nze mukuba nti anti kati okulya nasooka nenkunonyeza musajja nze ni musajja munoonyereza era notona mmanyi nze ngenda okukola ekintu nga maze okukinoonyereza tono omusajja mumanyi bweguli bwe nagenda nembuuza madamu Siri nemubuuza zino ssente ez'akasiimo ze bagabidde eyabadde lopu wa paliamenti oba wagamba Bixby madamu Siri naŋŋamba essente ezo zayisiddwa akakiiko aka paliamenti era ziri mu mateeka amatuufu ennyo neŋŋamba nganze sikaayiso gyalabira ebintu ewala ekisooka $5,000,000 tezigula yadde state car bwebanga mutuuse mu buyinza nti oba yadde state car tezigula yadde state car neŋŋamba kati nganze atava mu munnange bannange ndi ku interview ngenda kukubira abadde ndi bubi kati munnange neŋŋamba nze atava mu munnange sava mukyali wange abakyali wange ate n'ensonga nga njirabye nga si y'amaanyi neŋŋamba owaaye nze nsitandinga nani n'empuuga gundi ye neetuuka Thanksgiving bwe yatuuka nga nendaba proposal yaayo nga teri political ngeri partisan bagita nani partisan kwebya bibiri bwe yali bwetu neŋŋamba owaaye nina okukola nga nange mpitiddwa neŋŋamba kati ate nze sikaayisoja waabwe mwe mafunya akakisa akayitibwa lwaki mba akayitibwa ow'ekitiibwa eyasiimibwa Ssaabasajja Kabaka ninga lwaki mba sigenda manyiza nyoge sogera nga muwagizi siwagirangako muntu I'm not siri muwagizi buli nsonga yona gyonsangamu mbeera nina okubeera involved oba mba nina okugibeeramu kwolwo bonsanga ndikwata mawulire bonsanga ku kivulu mba saagenze kuwagira mba nagenzeyo ku lw'ensonga nga nagenzeyo ku lw'ensonga kufuna views oba ku lw'ensonga oba nga ngenze ku mulimu ng'oli ampisana nga jangu tuyiseewo gana amawulire nzijja kamaleyo ogenda kwogera ensonga zo kantu katono njagala tulambulule bulungi beera mulambulukufu jawa akantu kano kogamba nti toli muwagizi ate mpagira ki siri muwagizi beera mulambulukufu kuba ebigambo byo bikontana n'akagamba gojja bikontanya kale gojja bikontanya bonobo bikontanyizza era ne mu struggle saalimu nga muwagizi muze mpagira struggle nalimu nga omu ku abo bali mu struggle nina kibuuzo ku struggle katono nnyo muleka amaleyo malayo mujja kumbuuza kati Thanksgiving bwe yatuuka nenyambala eddene okitegedde nenyambala mu ddene neŋŋenda nze siri pretenda nogenda e Masaka nenkwata update singa bulijjo era era koolwo olunaku saakola updates z'e Masaka zokka ne bugenda gundi zange zonna nze golaba Sky Soldier Uganda n'abavuze speed bwe yakula nefuna tiimu ekwambuza company nze nina company namba Sky Soldier Uganda company sirinzeka just kwanze ndi CEO seged kolo nze nina ba admin nze na admin bwaba okwekalakasa ba kuli Canada nina admin abeera nga so streaming live bwabera ekivulu kya Wizomanizo waberayo admin asobola okubeera nga streaming live bwabera ntambula n'abayimbi abenjawulo olusinga sinza agenze nga abamu ku tiimu yange abakola bebakoze eki bebagenze beba reportinga kati kolo era na reportinga naye nga kolo nze negendedde kabwejumbira era nze yali ku live ku ya TikTok kawongezi nga tuva Lukaya mpaka tuyingire ewakawe mu Soweto e Masaka ne reportinga live yonna nga bwe yali nenkomawo bwenakomawo abantu buli muntu atandika okugera kikyembugo walidde wakoze eki nenjagala ku clarifying eggwanga lino siryangako mpuuga tambanga kwadde n'ekikumi kye
nti kino nkikuwadderwa kugamba nti jangu nkolere kino tampangako ssente ye ng'agimpadde oba mu nkukutu nti banange zino ssente zenkuwa gira kino na kino na kino njogera naye ku bintu ku nsonga ezaffe oba ezange ziba zinjogezaamu naye nja mugamba bwe mwagala naye nze simanyi oba bwetyo bwe bagaba ssente mbadde mmanyi omuntu bwe omwagalako ssente oleeta pulojekiti n'abako kyakuyambako sina pulojekiti yange gye natwala oli mukwano gwange nga mukwano nga Hamisi Kigundu bwe yafuuka mukwano gwange ng'omuntu omulala nga gwe bw'oli mukwano gwange ng'omuntu yenna mbuuza oyingira otya struggle bigendererwa ki ebyakuyingiza struggle and how did like wajoininga otya kati nga bonda banze najoininga struggle n'emyaka 18 kati sooka balemu omuntu w'emyaka 18 ebintu by'abayina bibi nekisooka nze muntu eyava mu kyalo ekyewala nga nzize mu Kampala okugatta obulamu nenga munze munda nina passion yange yekwagala ensi kati bwe natuuka molo olutalo lw'okugatta obulamu maze siri pretender ze sirimba era abanjagala ennyo banjagala nnyo n'abankyawa nnyo because I'm not a pretender bukimu nkyogera nga bwe kiri ate nze ffe ku nsi tukyalaba ebintu obulamu bukyakyuka nze nkyali mwana muto olaba big eyagambako nti weni ale mu direct natukwata ne Museveni mu ngalo bamusonyiwa kiza nze nina okwogera ekintu ekindi ku mutima andi nkujira nze siri pretender olunaku lwe nagenda wa Hamisi Kigundu nakwatirawo live nembalaga nti ndi ku kisaawe tutudde wali tubadde tuliwa ku ngeri gy'oyingira struggle nava mu kyalo nga ndi ku lutalo lwe lumu lwakugatta bulamu okuyingira struggle nze nagiyingira ne mukwano gwange Matrida Powers twali tuwandise kayimba nga ka struggle kati twali tuwandise bali bakayita jjajja weeraba tiwatusanga tuli mbuzi kati tugunjuse Kyagulanyi alese ekyombo muzeeyi weeraba mukwano gwange ate yasooka n'okuva mu struggle kubanga ye yaŋŋambirawo naŋŋamba my sky twetenda nagenda mu campaign naŋŋamba struggle enyuma nnyo naye enyuma nnyo ngeno nga toteeka ku pressure yakugifunamu nga teweteeka ku pressure yakugamba nti struggle eno gyerimu golo yange mwengendo gyengenda ofunamu ba gundi gwengenda okugamba nsasule kino naŋŋamba enyuma nnyo ngeno olina kyokola nga nayo girimu nebwe girimu ku mutima kubanga osookawayo contribution yenna nasoka ne mugamba kansooke ndabe nga bwe kiri nenze kansooke nemezeemu kubanga nze nali mayibiri abiri mugumu tegusukka nga Museveni takoze ekitola nakola buli kimu nze nga ndirwedde okweteeka mu tuleera onalirwedde okweyo eky'omuliro nze buli demonstration yonna nagikulembera buli ekyali kirina okugattako kyonna nakikola buli ekyali kirina okukolebwa tukole kyakolebwa ne batubba abamuffe ne batusiba bwe batusiba nentandika okugamba naye nentandika okubisaamu ebirowoozo nga nkomyewo nvudde mu kkomero obulamu tebutambula kino na kino kyesibye gye twali tusula babaganye abazira kisabo baaliwo ngaakuyambayo kino betuli nabo mu struggle naye nga abazira kisa togenda kwesigulira ku bazira kisa for life oba for long oba olw'ebbanga eddene nti ndi ku muzira kisa gwe ndiko naye ngamba nina okukyuzinga nange kaliya yange kiki nsobola okukola nenkyuzinga blogging ate omulimu gwe nali simanyi gwe nakyuzinga kubanga up to date gwe nkyakola kakati mukulu Sky Soldier nze njagala kubuuza bibuuzo nja kubuuza nga bwe nnyimirizaamu n'abalala bakubuuze omanyi abantu abali eyo abawagira struggle bali real baddala era kye baagala bakimanyi abantu bangi bali mu diaspora eyo bali bweru wa ggwanga ne wane waka batunuulira omwana ng'atoba ne bamubeererawo of which abantu abasinga dakuba ekibuuzo tuba kimubuuziza bulungi nabadde njagala atubuulire
dwaki yajja mu struggle kubanga struggle ino kuba n'ensonga dwaki mbadde mbuuza mukulu Sky tatubuulidde bulungi lwakuba ekibuuzo tokimubuuza nga bwe mbadde nsuubira nti nsonga ki eyakuleeta mu struggle kubanga simanyi oba yammanyi tammanyi naye nange ndi mu struggle naye dwaki Sky yajja mu struggle kubanga bwe tuba tetujja lwa kubeera nti twagala ensi etulabe tetujja lwa kubeera nti twagala tutambuleko n'ab'amaanyi tujja olw'ebiruubirwa n'ebigendererwa tuli mu struggle olw'ensonga tetuli mu struggle lwa Kyagulanyi ekyo ekibuuzo kimu ekibuuzo ekyokubiri abantu abatulaba era abatugoberera abali emitala w'amayanja abawagira struggle baddala bali real bwe baba baagadde omuntu bamuwagala ne ssente bazimuwa era abaana abasinga ekisinza okubajja mu struggle kino nkikubulira ate nga ge mazima kwe kubeera nga balidde ku ssente ya struggle ey'abankuba kyeyo ezo ssente ze baweereza abaana gundi kwatayo bannanga okoze bulungi singa bakuzuulamu akantu ne balekeraawo ssente ezo batandika ozikendeeza kati abaana awo baluuzinga dwaki babeera n'amaanyi abasinga kubanga babookya ne bw'okwata ekkubo bwe riti abantu batandika okukuggyako engalo ne bakwekengera kati bw'oba tokyafuna kyanguyira ate ayina nsonga emuleeta mu struggle nga yajja lwa kinyumo era okudda gy'ayagala kubanga ekikulu tekyali kya struggle ekikulu tekyali nti yajja ayagala nze aimu yange eggwanga litambula bwe riti ndyagala libeere bwe riti according to you yes kiki kyolaba Sky ekyamugatta ku struggle Sky ayina ensonga ze naye ng'omuvubuka omuto nga bwatugambye nti yali mwana muto ayina ensonga ze sisuubira nti zayimiriddeko olwaleero okuva mu kibiina ffenna tuyimirira ku values era njagala Sky bw'abanga yajja olw'ensonga mu NUP oba mu people power nga yajja lwa nsonga atuyambe atubulire values z'ekibiina kubanga kwalina okutambulira Sky ebibuuzo bibiri wabiwulidde anti kati ono ekyasalawo okwogera ekyawonna anti kati tosatambuliza ku obulamu bw'okuvaluza ekibiina njagala osooka okyejjemu tekisoboka kyanjawulo nnyo ne bona okibuuzaani tosatambuza personal life kuvaluza ekibiina nti bwe mba nkusanze emakindye wenabeera kuvaluza ekibiina nedda awo oba olimbye bwe mba nsonga ya kibiina lwolina okubeera ku values bwe mba nsonga si ya kibiina Bobby akugamba ye mwenyini Mr. President nagamba nze siri muntu siwugako nange nina personal life yange ng'omuntu nekyo kyawukanye ne values enjogerako values z'ekibiina ze za bulijjo gwe tozimanyi zeki ziri oba 5 core values discipline biki ezo era bwe mba mu nsonga z'ekibiina mba nzirina mba nzikutte naye ate nina ne personal life yange y'emabega nti nina okugenda nenkwana girlfriend sigenda mukwanira mu values z'ekibiina kubanga tulina okulimba nina okumulimba kubanga ekibiina kyagamba tolina kulimba olaba values za Katonda abamu bazisuula ebbayi nasooka ayisaawo kyayagala oyisaawo naye kakati nze bwemba ndi ku kya kibiina mba nyina okikola ng'ekyo ekibiina bwemba siri ku kya kibiina ekisooka ekyandeeta mu struggle ya mirundi mingi waliwo struggle ey'obulamu waliwo struggle ey'okuyiriba ng'okyanoonya ki ekiddako waliwo ne struggle eya life nga yo tekoma struggle gye tulime y'okunoonya akawugo nga bonna kokeera mu town fe abakolera mu town eyo struggle ya buli lunaku nze ndi mu struggle ya life every day I have to wake up okugenda okukola ki kati struggle ey'eggwanga etugatta struggle ey'eggwanga etugatta eri bweti ffenna nga bannayuganda ebintu tebitambula fiti eba tebitambula fiti nganze omuntu omu era so kubeera solution ne bonagamba nti Sky Soldier kati debate nezikuba nganze omuntu omu sisobola ate nze singa sibadde Sky Soldier nga Sky Soldier gwenda babwatyo ate sasa kudda ku Sky Soldier nga nange manyi nti nze nsobola okuwonenula watali Sky Soldier kale Sseyiga Omwaye mukukwasizaamu omanyi
mbadde mpulira nnyo ebigambo bya muganda wange ono byabadde ayogera. Mu bimu ku bintu bye mpulidde byayogedde agambye nti yayingira olutabaalo luno nga yeeyiiya. Omukulu otugambye nti wava mu kkomera nga 14 ogw'omunaana 2021 era mu kuvaayo okwo mu kkomera wavaayo n'oyambibwako wakati mu kutetenkanya obulamu, right? Bani abakuyamba? Era abo abakuyamba oba valuinga? Era abakuyamba bakuyamba lwaki era lwani? Ndamu ekyo. Abanyamba nga mikwano gyange. Era nakati bakyali bantu bange bonna. Bani? Nkyabalina. Si buli akuyamba nti ogenda kujja omwogere ku kamera. Nedda. Nego kyomanya buli yanyamba ku passion ye nga talina birubirirwa birala. Yanyamba ku mutima gwe era bakyali mikwano gyange bonna n'essaawa zino. Bakyali banfanfe bange era bamanye ekituufu kyenkola era bandaba era bangoberera. Watugambye milioni 5 bwe bakugamba kuwa ekitiibwa bye yalya nti tebigula state car, tebigula mmotoka ya mukungu wa gavumenti. Kyoyagala otugamba nti bwe ndi 5 n'omulala n'ali 5 n'omulala n'ali 5 tuba tuyinamu emmotoka mmeka? Bwe tweyongerayo nga buli omu agenda alya nga gwe bwogambye nti wakivaamu ng'owulidde nti omukulu yali 5 olw'okuba nti tebigula mmotoka ya mukungu wa gavumenti n'ogamba nti kiryoke byebimu ku bye byakutwala mu lutabaalo lwe wagendamu mu 2020 n'otuuka n'okuggalirwa mu kkomera, oli confident era oli mumativu nti ddala ebyakutwala okulwana oba kufiira mu kkomera ne gye wali badde Magombe wali badde oli mumativu? Kati gwe bw'oŋŋamba 5 ku milioni 49 ziri mu Uganda bw'oŋŋamba nti ze bwenvaayo ne mpagira nti ogenda kulaba nze nga ataddewo line nti abalala bonna bazirye kitegeeza eggwanga nze nditwala oba nga agambye nti eggwanga limidde lwa Sky Soldier. Just wandigambye nti tukoze tutya ffenna nga ffe abantu okugjawo ekyo nti buli omu talina kukola ki kuzifuna. Ne tusaagamba nti nze bwe ŋŋamba oli nti nstandinga naye mungenda kugulirawo abalala ekkubo mbu nabo batwale. Kisigiza baba tebakolera ku bigere byabwe na bwongo bwabwe. Baba bagenda kutuuka kulowooza nti kati gundi agambe kino naffe katugende. Iza ne gavumenti ebeekolera ku nze ate nga nze atakola mu gavumenti. Okitegedde? Wala ffe tulina okuteekawo embeera nga ffe abantu. Bweba byakwenunula, bweba byakwagala bino bye tugezaako nti tustopinge kino tukole kino. Ekintu kino Kenya yatandika ekintu bana ba Gen Z. Tebatandika abantu 10. Bamala olunaku lwenyini lwebakipushinga nti kibeere bweruti baali bamaze okwekolamu omulimu ogw'amaanyi ennyo ogutali guno ogwa social media ogutali gwa Twitter gwokka, omulimu ogw'amaanyi ennyo. Ne bw'ogamba nti bino ebintu abasinga abantu ebimu babirabira social media tebabitwala nti balaba ekintu abeeko gwakuya mugaye kati banange tone tukoze tutya ku kino ekintu okukisolovinga. Abantu amu agamba nabirabye nange nembisiitako waliwo abakomaawo waliwo abalaba nobako gokubira nogamba ekyagundi okirabye tukoze tutya okusolovinga oba tukoze tutya okulaba nti kistopinga. Waliwo abakomaawo naganze ngenda kolayo ka video nkomaawo. N'ekirala bwe tuba tulizoninga ne bwanga omuntu abbye kyovola abantu bajja mu justice nti omuntu bwabba ne bamukwata ne bamukuba ne bamutta babasibamu abamusse ne bamu justice. Omuntu wababbye nga bwabbye tuso omutwala mu mbuga. Kimanyi mu Uganda muno mulimu ba lawyers ab'amaanyi, ba pulida ab'amaanyi. Bali bagenda kukwata oyo omusajja Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa bamutwalewa mu mbuga z'amateeka bamugamba nti ssente wazibba bwoti. Lwaki wazibba? Oba ni mutwala parliament mu kooti, ni mutwala akakiiko akaziisa mu kooti. Abamu ku baali mu kibiina kya Nuupu emu ku njiri gye bagezaako okubuulira kwe kuba nti ebitongole ebikwasa amateeka tebyetengeredde. Ate nga ggwe yali munda mu kibiina bw'oba ogamba nti omubbi baali badde bamukwata ne bamuteeka mu mateeka nga ekibiina ng'ekibiina kizze kyogera lwatu era lunywe nti abali mu mateeka bagakwasisa. Ekibiina kye kimu kizze kyogera nti tuve ku diversion nti waliwo obusonga obutono tobutana kubeerako kubanga eyo si main issue yaffe M7 nebo ngamba nti kuva mu gwokubiri tukyali ku nsonga ya milioni 5
tugenda mu gwa 10 tuba tuwuguse. Main issue ya fe ya Museveni Sky nzikiriziganya nawe. Main issue ya Museveni erichi. Kubanga bwebanga fe main issue yeye kitegeeza naye yeffe kyokka atayina buli ekyetaagisa okugula abantu na yeetaaga okubula wasobola okubulawo ayina amakomera ayina kugamba abalamuzi bwe tubeera nga ajja kinzira mu lumu ne bino ebibiri nti bwe tubeera nga otugambye main issue yaffe ye Museveni main issue ye erichi ye Museveni erichi ekibuuzo ekyokubiri ogambye ku bukadde 5 nti wagenda ne weebuuza mu ssente ziri mu parliament njagala kwogerako 3 ekisooka omuntu afuna omusaala nga member wa parliament abakulira committees ez'enjawulo ne bafuna omusaala ezaako akasimu okusinziira ku committee gy'aliko waliyo ne kyetuyita bagiyita batya ng'ogyeko service award waliwo gye bayita banayenjeerabidde ya gratuity. Sky Soldier eyakunnyonnyola ku ssente ezo njagala onjawulire oba kansoke nkwawulire gratuity ze ssente eziweebwa omuntu omubaka yenna ng'avudde mu paalamenti y'eggwanga asavinze emyaka 5 bakuŋŋaanya akasente ke batema ku musaala gwe ne bakola ki ne bamuwa oba myaka 10 bakakuŋŋaanyamu ne bakamuwa oba 15 bakuŋŋaanya ne bakamuwa ekikozesa ekyo omubaka aleme genda oluusi bamu bawunzika ebisanya nga baavu kana akasente kamuyambako okutandika obulamu eyo gratuity. Then tuyina omusaala gwabwe ngugambye tuyinayo sente z'obusiimo ku committees ez'enjawulo kosasa ebikoze bitya Buganda Parliamentary Caucus n'ebiringa ebyo. Then tuyina ne service award eyakunnyonnyola Sky ku 5 bya Owekitiibwa Mpuuga yakunnyonnyola nti Mpuuga yatwala ki. Okay, katutuka. Era bw'amala okinziramu oba oliawo kinaakwatagana n'ekyange bwe kiba tekikwataganye na kyange then mubuulire ziyatwala zaali kuki. Okay. Kakati kiri bwe kiti bw'ogamba nti afuna omusaala afuna kino kati ze ngenda kugira bwe nti nze bwe nfuna obutakkaanya mu nsonga yonna akakiiko akazigaba osoboka wandiikira bano wandiikira IGG ng'owakanya okuweebwa kw'Oweekitiibwa ssente n'oteekamu ensonga mu proposal yo n'omugamba muwandiikira omusajja lwaki afuna omusaala lwaki afuna kino ne mumuwa zino ng'obawakanya era n'obatwala mu mbuga. Ekisooka mugamba embuga tezikola lwaki Ssenyonyi yatutte eddiini mu kooti ate nga yemu agamba kooti tekola. Okimanyi nti gwe omu ku abo abaayogeranga ku microphone n'obutambi bwo gye buli ng'ogamba nti kooti ye Uganda tekola. Nali isitwalangamu muntu wange awo olimba. Kati wayogeranga byaki ng'obutambi bwo weebuli. Buleete obuteekeyo obutambi. Buteeke kweno video yennyini nnyini. Omusajja akubuuziza nti ekizibu kya struggle yammwe obuzibu mubumanyi Mwami Museveni n'akubuuza olowooza obuzibu bwa Mwami Museveni buli ki eri mmwe abamanyi obuzibu bwe. Andi kati ffe tumanyi nti obuzibu buli omu abumanyi obuzibu bwe yeekweremeza mu buyinza. That's why aluddewo era buli kyakola kyonna yaba akola kweremezaamu. Thank you very much. Leka nkumalireyo saagala ontwaliraawo naye tesaagala olowooze nti okisibe ku individual omu nti yagenda onobosise yagenda okutuusiza eddoboozi obanga kitadde ku nze nti era sitiiru nti nze nina okugjako Museveni nzekka mu ddakiika emu. Webale nnyo Sky. Ogambye nti Mwami Museveni ekizibu ye kyayina kyakulemera mu buyinza golowooza amaneginza atya okulemera mu buyinza lindako amaneginza atya okulemera mu buyinza gwe tolowoozaamu nti nezo ssente newankubadde tonnambululidde ensimbi ezo naye kankujjukize Sky oyinza okuba oli muganda waffe ng'olina by'otamanyi naye ensimbi Mpuuga zeyatwala service award etuula ne parliamentary commission oba commission ya parliament yetuula bw'emala okukola okusalawo ku nsonga ezo n'ereeta mu paalamenti eyawonna. Paalamenti eyawonna yesalawo tumuwe 5 oba tukendeezeeko.
ensonga ezo tezalinnyako mu paalamenti simanye yakunnyonnyola oba yakoma ku kimu zaali mu mateeka n'atakubulya n'ebyo of course tubiwulidde nnyo. Njagala kutegeeza olowooza otya ku ssente mwami Museveni zasaasaanya okweremeza mu buyinza olowooza si ze zimu ku ezo gwe z'oyagala otugamba nti ziri mu mateeka? Andi kati tosobola kuzirowooza nga tonamugjamu era ne bw'ozirowooza kajja sigala zisaasaanya mpaka gwe lw'oteekawo action ekola ki emugjawo gw'okitereeze nga bw'okyagala. Tosaa kitereeza ng'akyaliwo oba weefumba oba pretender. Tosaazine tusina kye tusaatereeza mu gavumenti ya Museveni nga ye yakyatufuga. Tuba tutegeeza bulijjo by'olwanirira nga obirwanirira mu gavumenti ye. Tulwana kujjako ye mwennyini ye gwe mutwe gwa stoovu. Gwe mutwe gwa stove guli kasa tuguzikiza bwetu tugenda kutereza amafuta tutekema amalaba tujemu ga tutulongose stove neto saa kulongosa stove ng'ekyaya akajja zikira. Sky njagala kunyamba onoganye bino byokka bino byokka bye njagala onoganye kuba byabadde bigambo njagala okonfamingire mu Uganda ali eri atuwulira oba bino byabadde bigambo byo oba gwe yabyogedde nga tetunagenda wala watugambye n'otuwa ekyokulabirako ekya maama Mmole nti maama Mmole olunaku lwe lutuuka olw'okufa togenda muyirawo mubiri era tojja mulwanirira kubanga maama Mmole luba lulwe era ne Munnayuganda ali eyo atuwulira olunaku lwe lutuuka luba lulwe era naawe n'otulaga nti nno by'olwanirira oba bye wali olwanirira obirwanirira nga right bituufu ekyo kye njagala okunfamingira abantu. Ekyokubiri gwe kennyini watugambye nti wajja mu Kampala ne Matilda ne muyiya akayimba wali ogatta bulamu buli wose gubawulira artist yenna oba omuntu yenna owa art yenna kintu kyababa agatta ekintu kyonna ng'ali mu kukola first of all abagatta bulamu. Question inabikadde ojimpadde bulungi okoze bwoti watugambye nti gwe ne Matilda yatuuka n'okuva mu struggle eno nga temunnaba nagenda mu campaign n'akugamba yekadde ku mabbali gwe n'omugamba kogenda ogatta obulamu njagala otukonfamingira eri Munnayuganda nti ekyakuleeta kugatta bulamu nkuggyeko omukono. Kankubuuze ekisooka tewali muntu akuba luyimba nga tatusuubira kubeera hit kwe kugatta obulamu. Njagala nze nkugwe ansent off tewali muntu akola luyimba nga talusuubira kubeera hit buli muntu kyayiiya omuyiiye yenna ayiiya aba amanyi nti agenda kuyiiya ekintu kiyitewo kye kiba kimuyisaawo fast nga bamanyire ku professional ekirala ekirala ne bw'oba oyiiya era oyizaamu ku ebyo ebikunyiga okitegedde era ne bw'oba oyiiya era twayimba ku ebyo ebyali bitunyiga ne binyiga community. Awo wennyini in one of your interview ne Kwezi Robinson wagambye nti okuyimba akayimba aka mwami Museveni aveeko kyali because mwali ne kyaliwo ne mugamba tugende wa mwami Museveni mwami Museveni noga naye neddeyo tewali ssente katusale tugende wa mwami nagamba eyo tewali future mwe nagambye anti kati kibwa mubeera bwema muyiiya abantu abayiiya muyiiya kintu kinabayisaawo fast nga temunayiiya kyonna kirala zebye nkugamba bukola kyano nga tonaba kulowooza nti oba nokola interview ku Sky onokola interview ku ani soka kulowooza nti kyano eno bwe neekwata eneeba ensasula kikisooka okugira ku mutima gwo si bwe kiri. So nedda tuli mukola bintu bwetuba tuli mukola bintu bya bulamu sagala go wakane nti waliwo akola kyano nga tagisuubira kufuna waliwo akola edduuka kyano ezina emitwalo 10 nga teziri monetized si kyekimukozesa bw'okozesa kyano abasinga bagikola kubeera monetized naye kukola eddoboozi nga bweriyitawo nga n'ebirala nga n'emirimu bwe gitambula. Ekyokubiri kasooka amalayo ekyokubiri tujje ekyokubiri kimalayo tugende aba mwogere kamuwe kyange bana ebyange byenjagala ejiza akasooka amalayo omusajja aga soko muwe tusooka tuwe Sky ebigambo saagala abantu bagambe ekimu omuzindala guganye Sky kimwokyezza ekyo kiganye tetwagala kukwokya njagala okonfaminga ekigambo kimu nti teweegatta ku Kyagulanyi
njagala clarifyingira bannayuganda abali eri saga ogamenti njo kyakubanga sina gwe nkolera anti kati tuli mu kwogera nsonga nga bwe ziri ebyange byenjagala confirming nga tanagenda ku mikutu gyonna kwogera bigambo ng'alaga nti Kyagulanyi mubi era muntu mubi nnyo. Njagala atulambululire kubanga bibadde bigambo bye mu bigambo bye mwentoola era n'abadde ku interview n'abadde abiraba. Njagala okonfirmingire munnayuganda mu bigambo byo byogambye nti wava mu kyalo ng'ojja kugatta bulamu ne muyiya akayimba ne Matilda n'akivaamu ekyo otwanukudde. Kaakati ne tukivaako ekyo n'otugamba gwe kennyini nti teweegatta ku Kyagulanyi oba tewayingira struggle lwa Kyagulanyi. Oli mumativu nti byonna ebyakuleeta mu lutabaalo luno obifunye. Asobola kutegeeza Kyagulanyi nyizo banga ndi muswage yange nange nzeyagala okujjako Museveni. Nkute bubi. Question yange ebadde nti wajja gatta bulamu oli mumativu nti ebyakuleeta ebyokugatta obulamu obifunye. Olina bwakafu kintu struggle njivuddemu direct. No. Struggle tekitegeeza NUP. Nedda question yange ginyanukule kintu kitono nnyo oli mumativu. Ebimu mbifunye. Good. Okay. Sky nze kankubuuzeeyo nange obedda mwagijemu Sky nze mbuuza bwe mba mutambulira ku mwami Kyagulanyi ebbanga lyonna okuva lwa joining eggaali eyo nze ngenda giyita ggaali y'aba foot soldiers muyina omutemwa gwa ssente ogubasasulwa oba nedda? Tewali ssente zisasulwa. Sky ku mukutu gwo gwennyini ogwa Facebook waddidde akafaananyi akaliko engeri y'ensasula era n'ovaayo n'oclaiminga nti oyo yenna afunira ssente mu linnya lyo azikuwe ate ogambye mu kibiina temusasulwa. Tetusasulwa musaala naye once in a while waliwo ofunayo akatono akasiimo once in a while oba obuyambi kanchogere bwento once in a while. Okay. Kati nze maze ebbanga ddene nga sigenda ku kitebe maze ebbanga ddene nga participating ku kitebe kati nabadde ndi awo nange nade ku X ne olina nsanga postinze nga laga nange bansasula mu mail nti banterako mu emitwalo 2 kwe kuva ne mbuuza nti bannange yena yafunidde mu linnya lyange wakoze kibi katono nnyo awo wennyini wasanze posti ku X former Twitter n'ogijjayo nawe n'ogiwanika in terms of okubanja oyo afunira mu linnya lyo. Ekibuuzo kyange abantu abaali babatwala because buli kibinja kibaaka abakikulembera enjuki tezeekulembera zokka kubaako gye ziraga wabadde tosobola kumukontaktinga oba tewakyali communication n'abantu abaali babakulembera ku mugendo gwe mwalimu ne kikuleetera okuba nti kati abantu abali ku mutimbagano gwo boyina okuleetera ensonga ezaali munda oba ezaali badde ez'omunda mumwe abantu bali busy baba contacting abangenze bangamba bali busy bali ku nsonga za ggwanga kati nasalawo nengamba kambigayemu n'abange bana abagoberezi bange omanya omugoberezi oyo abakuli mu mugongo gwo follower yabakuli mu mugongo guno mugamba naye kamugambe ko nandi mu mugongo mugamba ogomanyi abaye bafunira sente mu linnya lyange ngwino gamba ko nakuli mabega amanye ekituufu agambe nti munnanga atukulembedde eno ogutulaba mu maaso wali kino na kino kyekituufu baali bakuyambyeko ng'ofunye obuzibu sifunangako obuzibu tofunangako obuzibu ebbanga sinafuna buzibu tomaye bulamu bukyuka naye sifunangako obuzibu ng'olimu NUP sifunangako obuzibu bwetaaga sifunangako obuzibu bwetaaga kunga abantu bampe ssente azini munda mu kibiina ne mukomera family yakuyamba okuvaayo mukomera soko owulirize mukomera kiri bwe kiti ate baali basibye nzoomu mukomera saali kufairemu fena twali kufairemu era wali tebasobola era ne batanga era batanga group ku group n'ekyo ekibuuzo kiwulidde okitegedde obuyambi tewali buyambi bwetaagisa nze nkuba essimu nti banayi mumpa obuyambi kyali genuine. Okay, katono nnyo. In one of your interview still wagambye nti bakusiba mu kukusiba akwo tebakuyamba kukujjayo simulundi gumu anti simulundi gumu gwe bansiba nze sebo
nze nagamba nina court bail ebikumi ebi nze tewali court ya wano Buganda Road manya je sitagendangamu tewali police ya wano je sitagendangamu babingi be bansibidde nenga byonna biri political sina musango gwe nina nga teguli political astegedde nenze ekyo gamba nti bali bakuyambe sifuna nko kintu kyetagisa buyambe tomba bwe ndikifuna nditega akabbo nesawa zino mbade sinafuna kintu kyamaanyi nnyo kyetagisa kusaba muntu buyambi emikutu gyaffe gino gye tulina bangi ku bantu bagisasulira okuyisaako ebyabwe yesebo era ezimu ku business ze baleeta tuzigaana olw'ekitiibwa ky'omusingi gwaffe ezimu ne tuzikkiriza bwe tulaba nga tezaaffectinga bantu baffe Sky wasalawo omukutu gwo ogufuula business ekuba n'ekyo kye wazimba because abawagizi bo bajja gy'oli lwa bigendererwa ebyali bibagatta ng'okyali mu kibiina anti kati nze kankubulire kino ekirala tenkiririfying tewali muntu agoberera Sky Soldier nga bagoberera mikutu byenteekayo era before njagala nkutwaliza bino ebigambo kubanga emikutu nze ngikolako nze ngimanyi before nga zinatandika kukola byenkola abangobera baali batini era bwe mba sitaddeyo video tewali muntu asobola kunkubira simu kubanga baba tebalaba kyentaddeyo ekitegeeza nze abagoberezi bagoberera kyenkola bagoberera bye mbateerayo tebagoberera personal Sky Soldier oli kyalimpa abamu tebagoberera kyalimpa ng'ovudde ku mikwano gyange bagoberera updates ze mbateerayo era n'abamu bampa obulamu nga tebammanyi akuwadde akalangu just akawadde agize mu linnya lya page ne mu directing ku namba y'essimu oba ku WhatsApp najja direct ye na okusinzira gwe gundi gye wateeka draft yo najja direct nakuwa contract nga lusita kumanyi na comment oba ye gwe gundi munnanga akuvugemu ebyange bikyali bingi omukulu dakiika tusigaza 15 zokka olina wootugambidde nti toyambiddwako yadde omuntu omu ebbanga lyonna lyobaddemu NUP mu ntandikwa ng'oyanjulira abantu amannya go wagambye omumanyi era nange nkumanyi right olinyambyeko tugende mpola Sky njagala oyogere mu mutima gwange ate nga naawe okimanyi kubanga okyakinoleginga nti omumanyi waliwo abantu abaali bakuyambye nga bakuyamba lwa Kyagulanyi kati kiri bwe kiti kankuddire bukwana so wali muntu agamba okuyamba mwe kitegeeza nze nkimanyi obeera kusenga tona kyo nga oli awo bwoti oli mu mpewo ne bw'oba toli ku kisengo oba oyambye nedda waliwo omuntu okuwa nga akuwadde ku passion ye nga tagenda kutwala munakuyamba tolina kyewanyamba era singa tewakola ekyo nali nina okulivinga abakuwadde bakuwadde lwani ate wali muntu ampate nanga zino sene nzikuwadde nzikuwadde Sky Soldier gyebaleko nange nakola sali kabale nti nebase sagala tontwale bote mugoyizo kwagala wangule sali kabale nti nebase ne uli nangamba nti bwana ngeri joli ekabale engeri Kyagulanyi gyomuwagira kwata sente zino ole nali ku front line akufuelinga yanfuelinga ngalaba kyalina okukola kubanga yali wala musajja mutuufu omufuelinga yali alina okikola kubanga eno oleme kumpa microphone mulundi mulala vaawo lumu kubanga newala nnyo okulaba tetuli wano ku mukutu guno kulimbalimba abantu bino byonna byendi mu kwogera olwaleero newala nnyo okulaba ebigambo ebyanjwanjwa buli kyemba njogera kiba authentic byonna obinyanukudde n'ombulira ekyakuleeta nti ekyakuleeta wali ogatta bulamu era obulamu ofubye okubugatta bibadde bigambo byo naye mu kugatta obulamu njagala kuwabula nga muto wange kuba oli muto wange tubadde twogera ku bayimbi n'enjogera ku madaala amadaala kwe tulinnyidde emirundi mingi buli we tugakuba ekigo tutera okufundikira nga naffe bwe tudda tumenyeka you don't acknowledge nti Kyagulanyi olina ky'omufunyeeko but you acknowledge nti wagenda ku Kyagulanyi kugatta bulamu of which obulamu ogamba olaba kati oli mumativu nti bugatte buyina we buli obulamu buyina we buli naye takyacknowledge nti obulamu abugattidde kwani era ku program ye gy'abadde akola gye walabye
alaga nti Kyagulanyi muntu mubi kubanga takwata mukawaligo kubakola ki kubawa ye conclusion nga tu drawinga kubyabadde mu interview nja kuwabula nfundikira nti oli entitled to your own opinion buli omu agatta obulamu era ayiiya obulamu naye wakati mu kuyiiya obulamu ate toyina kubuyiiya ng'oyogera ebitali bituufu nkutadde kale asajime kukwasiza Sky dakiika 3 obudde bugenda butuddukako bwe zinaaba zimmaze naye wakanya obudde bwange bwe zinaaba zimmaze nina ebintu bye njagala okusooka okubuulira muganda wange Sky okukale okubuuza n'ekirala ayagala mubuulirira yesigenda mubuulira twazze mubuulirira nedda sigenda mubuulira nekangezeeko okuwa asokole kitakola ki ombuliro tyanze yesiza ekyo kituufu musajja yesiza tumubuulirira kale sigenda mubuulirira nekambuulire public n'abantu abali eyo abantu abali eyo bwe tuba tuyingira mu kintu bwe twali tujja mu mawulire twalina ensonga lwaki owulya tetuvumirira ne tukole kye tuteekeddwa okukola bwe twali tutandika emikutu gino Vicky yalina ensonga lwaki ne byayagala okuggusa Mukama n'amusasira ne muvaamu ne mubanga muvaamu ssente bwe nali ntandika ogwange saagutandika nga nsuubira ssente nali simanyi nti basasula n'okusasula wabula mwana omu yali Dubai awo baali bamuyita Jackie yantukira ku Facebook nga ali waggulu kalina bamuwa akagaati kamu kati nga byafuluma bamuwa akagaati kyokka nga ate enjala emuluma n'atuuka byafulumye ate n'abirya natuukira munnamawulire omu omunene wano mu ggwanga nampa essuubi nange essuubi lye nawa omwana we namuwa essuubi ate yalimpa n'agaana okuddamu okukwata amasimu nalemererwa okuddamu okugamba omwana ng'ekyomugamba sikiraba kyannaku kyannuma omwana yafa twamuziika Luweero Kalagala bwe nali nkomawo nga ndi mu takisi nawulira ennaku ne ŋŋamba singa mbadde nnina eddoboozi lye nsobola okuteekako abantu ne bampulira ono omwana oba yandifunye obuyambi lwe lunaku lwe ntandika okulowooza ku mukutu ne nsinkana omuntu anannyamba okunnyamba ku ekyo ne nzigulawo omukutu era okugulawo omukutu gwange natandika kuyamba baana abaali babonera mu biyumba e Dubai ne mu mawanga g'Abawarabu awo omukutu gwange bye gwatandikirako ng'ebyokusasula sibimanyi baakomangawo ne bapiikinga ku kisaawe nga mbanona bazadde baabwe ne bakaabiraawo amaziga naye nga n'ez'okkuwa tebazirina era nakwatagananga nnyo ne kyaki y'aba Seven-Side we Dubai muganda wange kyagambye Sky simubuuza yaganye omuwabula okubuuza okkirizibwa naye towa sigenda mmubuuza kuba ebyokumubuuza byaweddeyo n'ensuubira nti n'okubyanukula kubadde kuculumpanya naye munnayuganda ali eyo ng'omanyi nti nno wagenda ewa Kyagulanyi kuyiiya bulamu oli wakyamu munnayuganda ali eyo ng'oli mu struggle oyinza okubeera mu kibiina kyonna eky'ebyobufuzi ng'oliyo nga opportunists oli mukyamu ekyo Sky yakyogeddeko gyebali oli mukyamu era disappointment yonna gy'ogenda okufuna disappointment yonna gy'ogenda okufuna tenenyezebwa abo b'ogoberera enenyezebwa ku ggwe kubanga bo tebayitangako ba opportunists bye balimu bya ddala bayina ensonga ze baakulembeza nga bajja mu bintu bino omuli embeera omukulembeze aludde mu buyinza ensi etambula kibaliga n'ebintu ebiringa ebyo gwe mwenna opportunists nga muganda wange bw'atugambye nti yagenda kuyiiya bulamu oli wakyamu abantu abali emitala w'amayanja bawagidde emikutu gino bawagidde abantu abali ku nsonga ez'amazima ne bakwata ne mu ssente abo abali ebweru tebali bulungi nabo naye bafissa ku ssente zaabwe ne bagamba kabafasiliteeti ng'abaana abayiirawo omubiri bo we batali bw'oyimirira mu kamera wano n'otandika okubeera ng'olaga nti tebalina kye baali bakuyambye
naye ng'aliyo n'abajja okujja mu komenti bagambe twamuyamba ate nga mazima tebeesoma, then obeera mukyamu. Muganda wange Tone kyayogedde nti buli w'olinnya ne weerabira eddaala n'otuuka ggulu n'olisindika, amadda go wansi ojja kulyetaaga. Ani anaalikuweereza nga naye wamaze omukuba akasa wansi? Abaana bangi, bannayuganda bangi abasize obudde nga bwe nasoose okugamba Vicky ne muganda wange nti ssente abantu abali mu diaspora zibasize mu baana. Era olwaliwo bw'owulya buli ayogera ku diaspora kuba amanyi kye kitegeeza. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde yayogedde ku bantu b'ebweru. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yali ayogera yakulembeza abantu b'ebweru, amanyi kye kitegeeza. Ne ssente ze bateekamu singa oba obakoledde bye baagala, bali eri muzira, bali eri mu kubonaabona. Abalala bakadde baakaddiwa emyaka gy'abayitako baagala kudda waka naye embeera yo tebasobozesa. Bwadde eri kasente ako kakwata gwe nojja n'okazza eno muganda wange ndowooza oba ozannye epeesa eritali ddungi ate ng'emyaka mito gikyeyongerayo. Kale tuli kufundikira kati ndowooza nze nkasigaddemu ne Sky. Sky nze jasinziramu ebibuuzo byange biringa 2-3. Were you talking direct to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba nedda? Munange sinze nze Kagola bawono kati kino kiri individual not general. Ye omukulu akimanyi byonna abimanyi. No, tuve ku ky'omukulu ky'amanyi. Anti era nga bw'ogambye individual nga bw'okimbuuzizza kati naye akimanyi ekituufu. Mu interview era still emu nga nkotinga ebigambo bye bagambye nti omukulu yakublockinga asobola n'okukuba essasi. Kati bwenkera kumacha ne nkublockinga kye kiba kiddako. But I can block you with no reason. I can block you with no reason. Yes, nga just oluso nsumbuwa oba ndi busy messages zo zijja nga si WhatsApp nga WhatsApp oba nga X oba Facebook nga ku blocking. Okay, awe nnyini ogambye oyina ba admin in case omuwagizi w'omu bakera ku search twala direct era bwe nayogera kiri kindaba kyali personal nti ayiza n'okukuba essasi. Nagamba nakitwala kya mirundi egi nagamba oba admin oba yali gundi era oba yali era oba yali computer era nga yakikola. Ningamba nasigala ebirowoozo bingi nagamba nasigaza ebirowoozo bingi izo wanga computer era oba biki nabadde nfundikira olindako wamma kamalirize Sky nyine kwenjagala okugatta omusajja obudde bumukudde kale leka program ebe fair. Abantu saagala bagambe sho nti tebadde fair nti oba bakulinyidde mu time yo kyovolaba twagala gwe kenyini ne weesindikira omuzindalo nti ekyo kigaanye ngero obedda bwokola. Hadi Sky nze nga nkujjako omukono tuve wano njagala kufuna kutangaazibwa. Bannabyabufuzi bangi abamukuffe batutuukiridde notutuukirira nga baagala tubakolere batusasule ne tugaana. Bongamba olwaleero nti otambula n'owekitiibwa Mpuuga ogenda satisfyinza otya omulala nti okikola lwa mukwano just tokikola lwa ssente. Abantu abali close nange bamumanyi. Omuntu yenna eri awaddeko obudde n'abeera close nange amanyi kyensobola okukola nekitestasobola kukola. N'ekirala gwe bwabeereyo ng'agaba ssente gwe mundeetere mugaye Sky wuuyo akola nze omutimbagano gwange naguteera gukolera bantu bonna. But waguzimbira ku musingi gwaki? Kuba buli mukutu guyina ensonga bw'ogendayo ogulaba ku bbayo buli muntu ku mukutu gwe yawandikako ku bbayo tivike school fees tuleeta kino na kino na kino. Kati n'omukutu gwange naguliko ebigambo bino Sky Soldier updates tusake updates kuva mu buli nsonda music politics comedy arts and edutainment. Kati bwe mba nkutusaako bya edutainment arts comedy biki ekitegeeza sigenda gana kola nowa political sigenda gana kola nowa comedy nowa art nowa edutainment. Edutainment bebano banayise asomesa ne bwava nga asomesa gwenkolera omulala obanga gwakumanze sina buzibu as long as you earn. As long as I earn I think ebintu yange bitambula ne business yange etambula. So gwe tofaayo ku business kije bakuleetedde kasebanga ekuwa ssente nga nange mpisaawo nganze omuntu personal. So kati olwaleero okubanga oli ku mwami ow'ekitiibwa Mpuuga akasente weekali kikuyisaawo oli satisfied because it's a business. Kinasoso okugamba wakitegedde era nekyosembeyo nkitegedde nnyo kati byebyo kati kubanga tosaakola na muntu era nga takuwa
Yekijisa exclusive. Era tosakola na muntu nga yes manyi bana Uganda. Bo babe watugambe oli mukwano gwa atakuwa yo. Antira oli mukwano gwa atakuwa. Tera oli mukwano gonga. Waliwo mukwano kankubuze. Muwangude kale, muwangude nalidde muwangude ndi munyampi kankubuze kino. Ngabo oyo anse ntuvuze mwagala. Banango nandi bubi. So Sky nchali ku interview katono ngenda kukubira weda wankubira nga ndi ku interview. Tumaliriza sise twagala but yo confess. Anchiri bwe kitikankubulire kino. Amayinze njagala nnyo omuntu okumwa anse entufu jayagala. Ate nekirala. Njagala nnyo oklarifyinga. Tosobola kubeera na muntu nga mwena mukola muri bakozi. Kiza mwa mwina business ze mwegattira nga mwa abantu business wise. Kitegedde. Isira omuntu bwati bobo beera naye nga temwina business ze mweyongerako kye mweyongerako era mweta ate okweyongerako business wise. So I think ensonga eteredde bulungi Sky Soldier Uganda, the youngest freedom fighter, the number one updater, number one blogger international Uganda worldwide. Omukutu gwange lyerinnya lyange Sky Soldier Uganda. Baterereze ne spelling fono vika exclusive bwetyo. Naye nzo olaba nze sikungako bantu kumfollowinga bebe bajja ne bakuba endulu mtu akufollowinga. Abagenda sigenda kunga muntu kumfollowinga bagambe mtu akuwa follow yaffe. Naye bakuwa. Mbasaba bajijjewo kambagambe kano ka video. Mbasaba yampa follow agitwale. Kubanga si yampo obulango nze yampo obulango gwenkolera tali political yampo obulango tali kubino yampo obulanga yava ku bantu aba bwe mugambe kala ajijewo gambo ya mpo obulanga amujjewo mugambe Sky Soldier tutamukulanga naye but do you know that every politician anonya namba oli political follow ejijewo nakalango katwale wanji sina wewe na yampo obulango mwenye nkola obulango no bwa NUP kubanga irasa ndi mukulanga NUP convention Canada njiranga kubanga nze nkola na muntu amanyi specific kyensobola okukola seged nanga NUP ya USA igenda okukola mugo munane era nayo tunonya ayitewo wagira Sky kuva muntandikwa nanga yuna kugatta buki yajja kugatta bulamu and fena munsi kye twagala nze nange kenyini wano ngatta bulamu Sky nze ngatta bulamu era bwe ngenda kuletera business we mansanze nga beetaga oyisa wera njikuwa ne waliwo business zisobola kola sikola business eri political ate kankubuulire kati atolanga conversion sikola anti conversion teri political kubanga eyita buli muntu conversion eyita buli muntu NUP convention genda oginonyezeko ku website yaabwe genda ku website kole bituga mugoberera awona ngo bondaga ntogoberera but conventions are just website tuzireke ya convention olabe kyesobola okukola so one message to baganda bafenga ba map media bana ba ghetto abana abayina emikutu egifanana ngeja ejijobe gyali zembagamba chimu just baganda bange mwena first know your goal soko language ngabwe choyagala ku mutima gwe follow your desire follow your heart following omutima gwe tegukutwalako kubanga endowooza yo kyekyobugaga kyo mu ggwanga lyo mu nsi yonna boloza obulungi oba bulungi boza obubi oba bubi ate waliwo nanga kati waliwo nakusanga nagamba utome kyoyagala ate nga nze akyagala nemo kimanya kubanga oba kasinze kunze nesa kugenda nkugamba tutome ekyoyagala ate nze atakukubira simu ntisula bulungi nze nga ndigutome ekyoyagala ate nze nga kiri mu nze bana musule bulungi mweraba empiso ne bwaba wa NRM UPC FP ufupa futu puta byonna fe wano tubakyaza ne tubaako engeje tumulungula olugambo ne tuluteeka mu reality so Sky ebibya sigenda biddamu twamugjeeko omukono naye yatugjeeko omukono ekisinga okubeera ekikulu nti Sky kyenkwebazaako oli muvubuka agoberedde omutima gwo banaye tubeere real ekyo nkigamba nnyo abantu let's try to be real because bwe real mu nsi ebisinga n'ekirala and okutakinga decisions nga toli out of your mind ekyo kikulu n'ekirala nti ayawukana ku bantu abantu bangi baagala nnyo okwerimba baagala okutambuza obulamu obw'obulimba ne babuteeka mu bwaddala kati Sky kyemwagaddeko mu kulyakwe yakkiriza nti yalya era n'ayogera naani gwakolera
yes okwawukana ku bantu abalala so Sky bamwesonyiwe yes era temuvuma Sky mu comment era muvuma ogenda beera mukyamu oyo ye Sky lwakuba waliwo abalina obulumi nga bamuwa kuzaabwe tojja bagana mutujjeko akajanja baba atuwa kuzaabwe lwesiikyuke lwesiikyuke Sky olwabuuza kale mweraba oyina kyeyagala okugamba njagala fundikira nga ngamba eri abantu abo abali ebweru w'eggwanga nti temuggwamu maanyi olw'omuntu omu ebikolwa bye wabula mweyongereyo n'okuwagira abo abakyalina mu mugendo guno olaba n'omwana wa Katonda alina abaamulyamu olukwe kati olwo ffe abantu aba bulijjo naddala mu ggwanga lino eririmu okululunkanira ebyenfuna byebyo ebigenda obeera ebigambo byange mwebale nnyo mwebalire ddala naye we mujja Mukama Katonda abatwongererewo bane microphone tetugigulanga tetugifunanga so microphone tukyazeetaaga oba tukyagyetaaga otherwise show fe tuli wiringi obutava ku mulamwa gwayo eno mpiso ne tufunye omukisa ogugenda mu state ne tutuuza mwami generali mu ntebe eno bana nyinza okumubuuzaako nti eradde muzeeyi munaye muzeeyi ataanugana aga transport abantu betutula nabo ng'obulumi babulekawo ati bwe tunaagenda n'omukolo taakalekeewo